Ntumbudde nga bwe nabasuubiza nti ngenda kulabikako olwali ku lunaku Lwokutaano nga bulijjo ku program yaffe wano ku LBS TV Entumbudde. Mbalamusizza nnyo banyabo ne bassebo abalangira n'abambejja abasava ne bannaava kansubirenti buli omu gy'ali oli bulungi. Olunaku Lwakutaano ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi ogwokuna omwaka 2022 kansubirenti buli bulungi. Wepo nange ndi bulungi olunaku lwadde lwakutambuza ku buli amusalaba eri abo abakatoliki wepo n'abaprotestanti era ndowooza ebikulambira bulungi nnyo mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirala byonna eby'eggwanga okotula n'ensi yonna bibadde bikulwa bulungi. Era njagala obbaagaliza abasiibye mu kisiibo kino eky'amazuukira ga Kristo Mukama waffe nti mwebale kusiiba era ninjagala obbaagaliza Easter ennungi mwenna abana abagituuseeko nti Happy Easter mwena gye muli. Era n'okwagala okukubiriza ennyo abasiraamu mwena abayisiraamu gye muli bamasheeke mwena ne bahajjati mwena gye muli nti Allah bakingirize musobole okumalako ekisiibo kino era nammwe abakosefu era Allah bakingirize musobole okubanga musooka obulwadde obwo. So nombalamusizaako banyabo ne bassebo abalangira n'abambejja abasava ne bannaava pona buli muntu sekinnomyo nijjo esinzira okulabira akatambi kano kankulamuseeko omulundi ogusembayo ngambe nti Mukama bankuumire era asobola okubanga buli omu amukingiriza. Nga bulijjo saagala Barris olw'ensonga nti ennaku zino ensimbi zo si nnungi nnyo era abantu data wa buseere ate nga nkipeete abantu bakozesa data mungi nnyo okunnengera oba okunnamba ku vidiyo zino. So nga bulijjo gyala asobola okulambula ku bigere ndibooze kuba ne Uganda mwena bwangale mu ggwanga eri Amerika mujje baleko banyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basebo ne bannaava na mwenna abawangale mu ggwanga eri Amerika buli kitundu kyonna mu Amerika gy'osinzira okulabira akatambi kano mujje baleko bambi kansubirenti buli bulungi nange ndi bulungi. Bwe nva mu ggwanga eri Amerika nno n'ensekula ku bigere ngenda mu ggwanga eri Canada. Bannayuganda mwenna bawangale mu ggwanga eri Canada kansubirenti buli bulungi nange ndi bulungi mwebale kukola mwebale kweberera mwebale kukola buli kintu kyonna. So nga bwe nabasuubiza nti ennaku z'omwezi 15 nakujja kuba Lwakutaano saa 2 zennyini ezakawungeezi nja kuba Ntumbudde ekwakako nkwako eddakiika emu yokka yakayitako era bigere bino ebindeese mbabuuzeeko mwenna bannayuganda bwangalira Canada buli kibuga kyonna kyolimu province ekulamusizaako gyebalako gy'otuusaako engalo. Bwe ntyo n'enserengeta mu ggwanga erya Bungereza bannayuganda mwenna abawangale mu ggwanga erya Bungereza musiiba mugyebaleko kansubirenti buli bulungi mwebale kukola ensi bwe mugiraba bwe ngiraba omanyi eri abantu ensi abagira mu ngeri endala so nga ate naffe tugira mu ngeri endala so kansubire mwenna bannaffe abali e Bungereza ensi mugiraba nga bwe ngira ngenda kujja waawo mpola naye nga batumiddeko nnyo banyabo ne bassebo balangira n'abambejja mwenna bannayuganda bawangala mu nsi ya Bungereza balamusiza kansubirenti buli bulungi nange ndi bulungi awo nosijja kulwawo nengera mu Ssemazinga Bulaaya mwenna bawangala mu Ssemazinga Bulaaya mbalamusizaako abanyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basava ne bannaava kupona buli sekinno munajjo osinzira okulabira akatambi kano mu European Union countries mbalamusizaako mukyebala kujja mutuusaako engalo. Bwe nva mu nsi za Europe n'engenda mu ggwanga ly'ebeteri ya Australia bannayuganda mwenna abali mu ggwanga lya Australia mbalamusizaako mwebaleko gye mutuusaako engalo kansubirenti buli bulungi nange ndi bulungi era byebigere bino ebindeese mbala obbabuuzaako olwaleero nga bulijjo kuba saagala kubabuusa maaso nga sibabuuzizaako mwenna bwanga mu Australia mbalamusizaako. Bwe nva mu Australia n'engenda ku Ssemazinga wa Asia bannayuganda mwenna bwangale mu Asia mbalamusizaako kansubirenti buli bulungi mukyebelako gye mutuusaako engalo mwebale kwebererawo mwebale kwagala nsi yammwe mwebale kubeerera famire zammwe na buli kimu kyonna kye muyitamu nkimanyi si kyangu kuba naffe ensi tuzibaddemu ezo tuzimanyi so mugyebaleko kansubirenti buli bulungi. Bwe mala okuva mu Asia n'engenda mu Ssemazinga wa Middle East bannayuganda mwenna bwangale mu Ssemazinga Middle East wa mu Arab countries mbalamusizaako salamu alaikum kansubirenti buli mwali bulungi ku mirimu gyali abalamu nnyusa abalamu kyakakkalabya abalamu kyali mukyasibuluka kansubirenti buli bulungi nange ndi bulungi ng'emundaba ne bagenda okukuta nja kuba nsimbulu nja kuba Ntumbudde. So yakatuuka gw'omanyi ky'okukola tegeeza munno saagala muntu atafuna vidiyo njala buli muntu agifune asobole okuba nga agiraba. So batamanya ngamba batera okukwata mu netiwaaka so netiwaaka bekusumbwa osobola okunsanga ku mukutu gwa YouTube oguliko Lumbuye Fred n'ogisangayo vidiyo ebeera loud and clear nga teri mbwadde ekinyenya wadde kikwatagana kyonna. So nno mwena ba Middle East mulamusizaako bwe nvaawo n'engenda ku Ssemazinga Africa mbalamusizaako banyabo ne bassebo mwena bwangale mu Ssemazinga Africa mujje baliko gye mutuusaako engalo kansubirenti buli bulungi. Bangana bayi mwena bali South Africa mbalamusizaako kansubirenti buli bulungi nange ndi bulungi. Bwe nvaawo n'enzijja mu kuliraana ensi zaffe ezokuliraana Uganda bannayibba baffe namusizaako bannayuganda mwena bali Tanzania buli kibuga kyonna mwoli bannayuganda bali Kenya mbalamusizaako abali Nairobi Mombasa Nakuru Kisumu Kakamega mwena balamusizaako kansubirenti buli bulungi nange ndi bulungi. Bwe nvaawo n'engenda Sudan y'amambuka mbalamusizaako n'engenda Egypt mbalamusizaako n'enkoma mu South Sudan Juba mbalamusizaako bwe nkoma n'engenda Congo Brazzaville Congo Kinshasa Rwanda Burundi Congo mwena balamusizaako kansubirenti buli bulungi. Nemaliriza nga nkomyo neŋŋamba nemaliriza nga nkomye bulungi nnyo
mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Mbulamusizaako banyabo ne basebo kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi. Agamba nti volume teriiko, nsaba okwata ku ssimu yo kata ku mando seeri ereeta eddoboozi oyongereko. Eddoboozi wange liri ddungi nnyo bulungi nnyo, so mugamba nti eddoboozi liri wansi, siriri wansi. Yongeza ku ssimu yo please, yongeza bage nti the it's very low. No volume eddoboozi liri ebimala, nze eddoboozi lyange ndiwulira lyeryo, eddoboozi lyange lyeryo okujja nga bagikuttemu omumayi tebaagala kuwuliriza ate nga bagida babasanze ko bali balaba bulungi nnyo. Ya njala abantu basatu mu nti eddoboozi liri clear, ngende mu maaso basigadde banetereza ku ssimu zaabwe. So eddoboozi liri loud and clear. Those close to Chibuye, tell him about the complete the low volume is video. Njala kumanya eddoboozi bali ddungi nnyo, ngende mu maaso. Abantu bangende eddoboozi liri clear, kati basigadde then mutereze essimu zammwe. Saagala kukola ki, saagala kubalwisawo bannange. Bwentyo lumala okubuuza ku bannayuganda mwana bawanga mu Uganda, buli kibuga kyonna mwoli, buli kitundu kyonna kyonna ekyomu Uganda kansubire nti buli bulungi nange ndi bulungi. So agamba nti kati abantu bangende eddoboozi liri clear, gwaga nti eddoboozi liri clear munetereze essimu yo. Ebisigadde ojja bisanga bonna tosobola kufuna eddoboozi no bulungi, ojja genda ku mutu gwa YouTube oguliko Lumbuye Fred osaakingeko video gyagisanga eri mu ddoboozi bulungi kwa ku Facebook nkimanyi bagitawaanya. Alright, nga bulijjo nga sinagenda wala wonna, nga sinagenda ku Kigwalogi, njala osooka okutegeeza bannayuganda mwenna buli gye muli nga bwe ntera obbaga nti ekiri atabale kye kiri nasigadde waka. Njala kutegeeza bannayuganda mwenna abawangalya mu ggwanga Uganda nti ensinga mugiraba si bwetambula. Ekivunulwa nti buli muwoli olina okutandika okwetegereza ensinga bwetambula. Njala okubira omulango ogutakungula ntegeeze gavumenti y'omumpembe Yosef Basale mutano wa Karekezi nsi ate muzezedde ensanga bisibe ne bannayuganda mwenna okuba nti mutunulankaliriza kubanga lwe ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga mutategeera. Era nkubiriza omulango ogutakungula bannayuganda mwenna naddala abaana enzaala y'obukonjo. Njagala bakubiriza musobole okuteekawo pressure kabaka wammwe Charles Wesley Mumbere asobole okubanga atwalibwa emitala w'amayanja, asobole okubanga afuna obujjanjabi. Ebyo n'ebipapula ebyafulumye ku mukutu nga bifulumizibwa oba ye Katikkiro wa Bwakabaka bwa Rwenzululu byonna bya kiyaaye. Tukimanyi nti Bwakabaka bwa dismantlingibwa era nga n'abali omuko bali of family. So abo n'abafulumiza press release wa press statement bona bakikola ku Yosef Basale mutano wa Karekezi okujja pressure naye nga owekitiibwa kabaka w'abakonjo oba w'abakonzo Charles Wesley Mumbere embeera yetomya digobe. Yosef Basale mutano wa Karekezi nsi era temuzezedde ensanga bisibe. Bw'oba oli musajja nnyo nga naawe bakuzaala era ne bakuteekako obweyo obweru, kiki ekikuweesa banno obutwa ate n'obana n'obasiba n'obatakkiriza genda mu nsi ndala kufuna bujjanjabi. So nga ate gwe wano bwe wali ovunda wadeeta n'okola eddwaliro mu City House Entebbe n'oleeta buli kafulu yenna asobola okubeezawo obulamu bwo okutuuka olwala otunulatunulako n'otunulatunulako ng'omubi omweru. So nga naawe ne mukazi wo wali essaawa zino yenna avunza atambula awunya perfume tezimuva mu nsawo mwagala nnyo obulamu okusinga obannammwe. So mbakubiriza nga tetwagala twekwase tudde mu byatta kitange nabimanya Museveni ekizibu mulina obukizibu kibubongo butono. Bwe mulowooza nti munatta omuntu nga mumutere muge nti yafudde nakyo deeka abantu banakkiriza no ekyaliwo mwakikola mwatta abantu beerontulu kabaka ne muwamba ne muwa obutwa. Right now ayagala kudda agenda kufuna bujjanjabi passport mwagiwambira mu makooti. Omusajja mulwadde muganya omuta. So nkubiriza bannabakonjo bambi please muteekeko pressure y'amaanyi ennyo kabaka wamwe bamutwale bamujjanja basobole okufuna obujjanjabi. So bannabakonjo mbakubira omulago obutakungula please mugende muteeke pressure ku government Yosef Basale mutano wa Karekezi nsi muzezedde asobole okuba nga ata kabaka wamwe wekitiibwa Charles Wesley Mumbere asobola okugera okuba nga afuna obujjanjabi obw'enjawulo. Wepo ne kabaka wa Bunyoro naye nkubira omulago obutakungula mwenna abanyolo gye muli mu nsi yonna musobole okuba nga nammwe kabaka wa Bunyoro naye atwalibwa okuba nga afuna obujjanjabi obw'enjawulo kuba netali mu mbeera nnungi ne baamu obutwa ndoza mukitegere obutwa obutambula bulungi nnyo tekintu mujja kutegeera nti ensimbi. Okay, right now njala tandika ne video ya leero. Njala tandika n'Ekigwalogi ndyoka ngende ku programu yandeese. Ekigwalogi kya leero njala kigende eri bannayuganda mwenna abakyagawumbidde nga mulowooza nti ensi weeri. Ensi si weeri bwe mulowooza nti weeri. Ensi awo yavaawo dda. Ntandise bweti. Njagala bazzaayo mu myaka emikadde ennyo nange wessaali olw'okuba nti nsoma ebyafaayo ne mbaleetera history ne mbabulira emboozi eriwo ne mugira nti ntuufu lwe njagala obbazzaayo. Tugamba nti Ssekabaka weeyolera ke kakuluma enteega. Olugero luno oba olufumo luno lukuzaayo ki? Nti omuntu gwe wayamba n'omuyamba buyambi ng'omuntu atuuka ekiseera n'akwefuulira ate n'akukolako effujjo
n'okwagala okujjawo mu buli mbeera yonna yasobola okuddawo we wava akayimba kali nti gojje mu kyalo ate era yayagala godde mu kyalo. Ekizibu kye tulina bannayuganda tulina omululu, tulina obutayagaliza, tulina effutwa ate twetaaga nnyo ensimbi okusinga ensi yaffe. Abazungu bakimanya nti omuddugavu tasoma era abazungu bakimanya nti omuddugavu omuteeka mu mbeera y'obwavu afuuka musabirizi. Omuntu omusabirizi tabeera na kulondawo oba taba na choice. Kitegeeza ki? Nti bw'otuuka mu mbeera eyo Museveni yagisoma bulungi nnyo nti yavuwaza abantu basobole okuba nga balina chance okuba nti bali musabiriza, asobole okuba nga bawa obusimbi pawekaaga baweeyo ensimbi yaabwe. Ekisooka ebitundu 80 ku buli 100 bannayuganda tebamanyi ssemateeka wa ggwanga kikyasoma era ebitundu 90 ku buli 100 bannayuganda tebamanyi buvunaanyizibwa mu Uganda. So nga ate ssemateeka asoma akatundu akasooka nti obuyinza bwonna buli mu bantu ba bulijjo era that's why we say that power belongs to people. That is the first article in the constitution of Uganda. So bannayuganda mulizuka ku makina mutegeera obuyinza bwammwe n'ensi yammwe mujja kumanya ki ekituufu ekiriwo. Ekituufu kiri nga mbagambye nti Ssekabaka weeyolekera kuluma enteega njagala olufumo olutuukire bulungi ku nsonga z'engendo bagamba. Essaawa zino we twogerera abantu be twayamba obuyambi okujja okubeerako wano nga abanoonyi b'obubuddamu essaawa zino bali mu buyinza bwe bafuga naye ng'ate balina obulombolombo n'ennono gye bavudde era obulombo buno bakyabutambuza ffe bwe batulabamu nti ffe tuli batiitizi. Obulombolombo nno buno bwe buluwa mu Kigulalogi kyaleero era ntumidde mwenna abanyumirwa akanyomero kano ak'Ekigulalogi nti mukibalako gye mutuusaako engalo. Akalombolombo k'Abanyarwanda ke kaluwa mu myaka ejjedda okuva mu byasa ebyo1700, 1600, 1700, 1900 okutuuka mu 2000 jjo lyabalamu lino. Munnange abantu bano buli gye bavudde bagenda okumaamira babadde balekangawo omukululo sinakindi okulekawo ebikolwa eby'ensonyi ebyesisiwaza kubanga bo mu butono bwabwe baba baagala batuule wantu bamaamirewo bamale okumaamirawo batwalewo naye ng'ate bannyini basanzeewo babasaanyizaawo. Kino nno bw'ogoberera omukululo gye bava okuva eyo mu mambuka ga Africa gye tuyiteeyo ng'otandikira mu mawanga ga Ethiopia, Eritrea n'ojja n'okkiriza mu Somalia n'okkiriza mu South Sudan n'ojja n'oyingira e Congo weppone boolekera oggwa mu Burundi weppone mu Rwanda. Abantu bano yonna gye bajja bavudde bazze balekayo ebikoligo ebikyamu mu kino bo okubeerawo mu butono bwabwe n'okwalira bwe baba bazze okuwamba balina ekintu kimu nti bo ekintu kye basinga okusinzamu kye basinga okutegeeramu bwe basanga ewantu nga baagala kutwalawo balina kye tuyita determination ate balina kye bayita okutta ekyama n'okwebereramu bo ng'abantu. Ffe abantu bannayuganda kye tutalina olw'ensonga tulina ekisa kingi nnyo ate twagaliza nnyo ng'ate abatetwagaliza tebatwagaliza kijja kitya. Munnange bw'osoma ebyafaayo mu myaka egyo abasajja bano batono nnyo mu nnamba naye bwe bajja ne batuuka ewantu bafuba nnyo okulaba nga bayingira mu bantu baawo era bababeeremu omumalo babeeramu ne babategera kye bali ne batandika obbakolako obulabe okubakendeeza mu nnamba babaweddiza ensi eyo. Nakino nno kitukidde bulungi mu Uganda nti abasajja bano Abanyarwanda bava mu nsi yaabwe eya Rwanda mu myaka gire gya Bassekabaka baabwe bafugiranga ewabeeranga entale ez'amaanyi ne bayingira eggwanga Uganda ng'abanoonyi b'obubuddamu nabo bajjira myaka egyo okutandika okusenga mu Uganda. Tetwali babina tubakkiriza okuyingira mu byobufuzi wepo n'okwenyigira mu bintu byaffe ekyo tuyita community work okubanga benyigira mu bintu ebyo ne tubawa ebika ne tubawa emmere ne tubasomesa ne bafuna buli kimu kye baagala. Bano nno tebaamala okwo omugenzi Milton Obote n'abazungu ne babakosa okubanga babega okubanga babega gavumenti abantu abakola mu gavumenti n'okubega baani abasobola okujja ku gavumenti wale bafunira omukisa okuyingira mu bituli byonna ebyaliwo okulaba butya basobola okubanga beddiza obuyinza era kye baatuukiriza obulungi ne bakikola olwaleero. Ekyo nno bakikola baleka omukulu gwabwe okubanga bajja buli kikonge kyonna kye baali basuubira nti kino kikonge. Njala bajjukiza nti abasajja bano mukutta y'eddiini gye basinza nkiddamu. Abanyarwanda eddiini gye basinga okusinza bagiyita kutta. Okutta tebakwenyinyala kubanga bo okuva gye bavudde mu myaka gya 1600, 1700, 1800 mu byasa bya 1920 okutta si kizibu kyabwe. Y'eddiini gye basinga okutegeera. Ate n'okwegatta si kizibu kyabwe beegatta. Ate okucyankalanya si kizibu kyabo bakyankalanya. Kati gwe alina akatengo ng'oza simanyi sisobola kutta simanyi ng'osobola kulwana simanyi kukola kimunnange batuuse okusengula wooli kubanga bano eddiini gye basinza yakutta ate bafunyeemu nnyo olw'ensonga nti ko okutta si kizibu kyabwe okuyiwa omusasi si kizibu kyabwe okuyiwawo omubiri ku lwabwe okubeezaawo bannaabwe abala okubanga bajja mu kitundu okubeera abangi si buzibu bwabwe bakikoledde eddala ebbanga eriwera n'okuwaayo abaana baabwe obuwala okuba nti bafumbirwa mu bitundu ebyo kuba baagala okufunamu kye baagala obwo si buzibu bwabwe. Kati ffe ekizibu kye tulina Yoseti Baharota Abasiraamu mutano wa kale kizi yatandika okudda mu 1955
mpaka olwalira akyajjawo bannayuganda bamanyi nti bagenda mulemesa yensonga lwaki era bwe baamala okujja okuwangula olutalo mu 86 yasalawo okukwata abanyarwanda banne ne babazza e Rwanda ku ssente z'omuwa omusolo ku mmere ne bannayuganda bagenderako ne bakola kye tuyita okutemula abantu abawera akakadde kamu plus nga tebatidde ekyo ne bakizingako ne kikomaawo era ensi wali etebenkedde bali mujje kulaakulana kati mu Uganda ekintu ky'okutta n'okuwamba n'okukola buli kimu agoggo walayi kibabuli amazima olwe mukijje ku nze bwe mutasituka na kwebereramu bano okutta dini yabwe gye basaba era tekibakwasa nsonyi basobola okuvunaana omusango tiguwa segundi nga tesiguwa musse ebyokulabirako abantu bangi badde bazibadde batwa neyekwasa ADF neyekwasa embizi nowera nti embizi zina training school ya military embizi zisobole emundu embizi zikola kikumake kadio kubaina bo basi oguggo omutima gwabe musi omunyarwanda asobola okuwa akatwa omunyarwanda okulaga nti bayina emitima osobola omuwasa omukazi waka ne muzaala abaana 10 ne wala nga abaana 8 sibabo nkiddamu okakasa omunyarwanda nti musajja n'abakazi bakyamba ine ekigendererwa osobola muwa sempeta n'osasula buli kimu ne muzaala abaana 10 wabula otandika okwekengera ng'abaana 9 wa 8 sibabo babantu balala nnyo era ogenda ku DNA nga sibabo era kigamba ku last nti n'osonywa abaana sibabo kiki kubanga bayina ekigendererwa bayina omutima mwogo mutalina kino kyembagamba bana basajja bajja ne mission naye mmwe eyayita omuganda ayagala kukusula muganda munne eyayita omunyankole ligino ayagala kusula munyankole munno so nga ate bano balina mission eyaabwe kyovula ate babajjaje babajjana bateeka ku bibanja byammwe ettaka ne balitwala ekintu kino kibalemye bategeera nti bano ddiini yaabwe yakutta omuntu alina eddiini ey'okutta bamukola batya bano abantu batono mu nnamba banafu mu ntegeera banafu mibiri ate bakyasinza okutya naye olw'okuba nti ffe ekintu ky'okutta tukittya tetwagala kunywa musaayi walaye bagenda tufugira batwale ensi yaffe nga nabo gisimufungiza kino mbabulidde history bwasoma mbabudde kiki baagala kubanga bo balungi mu kwefuula balinga bunnamunda kibuno bwawaka bwe tukumire waka atamanyika namunda gye tukumire waka buno bumuyita bupusi oba bwe tuyita bupusikati oba bukapa kannamunda gyako munnange okwegomba embeera zaako n'okaleeta ewaka era ne kaga nti kagenda kunkwatira mmese naye oluvannyuma kannamunda gye kayinza okufuukira kannamunda gye ne kavaamu n'okutta ate ko bwe kakasumudde olutayo tekakoowa kannamunda ginno ke kakapa keŋŋamba baka pusikati bw'okaleetewako kukwatira emmese ebiseera ebimu katuuka ne kafuuka ekizibu kubanga jjukira era kasigala kasolo ka mu nsiko nabaana abantu ba mu nsiko balaalo batambula butambuzi kati bafune bamaamira bagenda kutwalawo kitegeeza ki bwe mutasituka nga nena bwe gisimufungize bano okutta si kizibu kyabwe ate tebakitya yensonga lwaki asobola okuwa obutwa asobola okuzalamu abaana nga sibabo asobola okutwala ettaka lyo asobola okulyamu olukwe naye ng'akikolera ku lw'abannabwe mu kye mutasobola ate gw'ojja muganda yayogera oluganda ovuma Lumbuye n'omulwanyisa n'ovuma Kyagulanyi n'ovuma buli omu Munnayuganda naye nga abantu b'olwanirira sibabo so muyige ekintu kimu omuntu gw'omuzanyisa temusooke musome history wenze namusoma mumanyi mwataba batamumanyi mumpulire bulungi ekintu kino kye mbagamba ate mugenda kitegeera ekigulalo gye kikomye wano ngenze ku video entuufu eyandeese nga ntandika ne video entuufu eyandeese buli muntu akubira essimu naga nti ebyobufuzi byaggwa oyo kwata essimu ye yiteeke mu blacklist mu blocking buli akubira essimu naga nti ebyobufuzi byaggwa kwata essimu ye giteeke mu blacklist of blocking kubanga abaaliko akatuli ku mutwe abaaliko windows yaba yayiika kyayagala batakimanyi wetwogerera essaawa zino yo seti bahabula tabasira mutawano wakarekezi ensi yaleka muzezedde ensanga bisibe ne mukyala wa Janet Kemba bazimama assassini wetwogerera baali ku lutinze dda abasajja n'abakazi abagenda okubeera ku mutimbagano okusingira ddala ogwa Twitter okusinziira okwo okutandika okuwandika obubaka obujolonga obuvuma buli muntu yenna ali mu kibiina kya National Unity Platform n'oyo ayagala enkyukakyuka ekibinja ky'abantu bano nno kyakulembeddwamu omukulu gwe bayita Ken Kalisa ng'ono ye senkulu wa Natasha Broadcasting Service omukulu ono Ken Kalisa mujjukire byafaayo bye musajja munyarwanda era eri mu olwokutta mukulu we Anas Kalisa era eri munnamole ng'akola ku Salama TV yamuli mu lukwe olw'okumuwa obutwa n'amugjawo era ebintu bino tebali mu good terms ne family ye bwe twogerera ekibinja ekyali kulutingiddwa kye kino wano wammanga eky'abantu abagenda okukola omulimu ogwo ogwogera ku Twitter okubanga bakola omulimu gw'okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga banavuma abantu ba National Unity Platform okubanga bakuulamu ko omuntu
ekibinja kino bakiwadde ensimbi empya n'enkadde okuba nti kigenda kukola omulimu guno. Ekibinja kino nga bagambye kamala okubazuumira okukola zoom kibatambulize bulungi mu kitegeere bulungi nnyo nga mukiraba abo kiri bwe kitwe kitandika nze mukira bulungi nnyo oyo Ken Kalisa Janet bonna nga mbala bwe muti batyo ekyo kibinja bakisasudde era kigenda kukola omulimu ku Twitter ogw'okuba nti kigenda kuwandikanga n'okuvuma buli kyonna ekikyetaagisa kati gwali eyo ng'oli wa national unity platform kuba mbalaba mwaye mazima ngayita mazima n'ogamba Lumbuye akola propaganda kati mukulu omanyi ssente mmeka mu 7 zasasulira okukwera okuvuma n'okuwaayiriza n'okuteeka ebiga bitaliwo butuufu ku Kyagulanyi Robert Ssentamu mbuuza gwagamba nti oli wa national unity platform ng'okyawalampa Lumbuye okyamuvuma omanyi ssente mmeka mu 7 zaateeka mu kuwalampa n'okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okukola blackmail ne propaganda ku Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala mutandika okulaba emikutu gya social media nga gyaba Nuupu ng'akola vice versa ate alumba omuntu ayogera ensonga za Nuupu oyo mugoberere ddala kubanga agomagombe entaana walumba ezaaya nina genda ngenda bategeeza Museveni asasula buli mwezi akwata billioni ezitaka wansi wa 5 ng'asasula aba propagandalist aba blackmailinga abawandiika n'abavuma obuvumi Robert Kyagulanyi Ssentamu nali nvumye ekaani wano ani mu Nuupu gwe nali nkozeko propaganda ani gwe nali nkozeko ekyamu Nuupu ne bwe nava mu kubira bagamba sigenda kwogera na muntu sigenda kuvuma muntu yenna buli omu musonye kubanga nali manyi kyenkola olw'ekibiina kyange niyo oli n'abeera nga ye ajja ku live n'omulanga ayina obusungu ayina ennogugumu n'obuzuuno omusajja abadde omukazi abadde ki nze sinze nnemezaako Museveni nwanyisa kujjako Museveni so mukole kye mulina okukola naye nkole kye nina okukola as simple as that kanjala bawa information mutegeere bano babawandiise bano bali 300+ babasasudde mu mwaka wandika bameka bukyanga tuva mu kalulu Nuupu yakawandika bameka baabo Nuupu yakawandika bameka Nuupu yakawandika bano bonna babawandiise abo bonna babawandiise omulimu gwa kuvuma Kyagulanyi kuvuma Nuupu bonna babawandiike bola baabo bonna konsereza muwa musolo era t-shirt bali za Natasha Broadcasting Service Nuupu oba people point yakawandika abantu bameka bagenda ogenda ku social media kyokka baliwo bemuvuma bemwabwe muvule musa wansi oyino mbuze ekigambo propaganda nga takimanyi nenga kyayogera musimanyi tukola propaganda gwe tomba tumanyi ebifuzi bive mugendo limeka soli kubanga tobimanyi kati njala basomera ekintu kino kende ku information entuufu ekifana kyembalaza kyekyo abantu abali kulutingiddwa era Museveni baba mwanjulidde nga basukka abagenzo dezabadde nga 50 n'engeri yo abaliyo already abali mirimi gino abawera ekibinja kino kigenda kuba kikulibwa iso nga yegenda okubanga ekigayidinga era nga kiri wakati wa Lieutenant Colonel Charles Oluka ekintu kino kisetingiddwa ofisi zaakyo eri ku plot 32 York Terrace just above Nyonyi Gardens Kololo bakiwadde ne office namba gikigenda okukolera emirimu gino. They have recruited almost 300 youth, each earning 500,000 shillings, Ugandan shillings a month. Babanno bagenda kubasasula emitwalo 55 buli bana bane 13 bagenda ogenda ku Twitter okugulawo account okuvuma Kyagulanyi okuvuma Nuupu okulebeza bandupu naffe kenyiro tuvumiramu babasasula emitwalo 5 mu Nuupu anigo bali basasudde one people anigo bali basasudde tukikola kubanga twagala nkyuka mukwate engalabi zammwe mufuka singe mukolebe muyina okukola muve ku bantu bannamu muleka bakola ebyo oli bwaba kusinga ekigere tugiyita njovu kola kyolina okukola oba tokisobola galawo Facebook yo galawo n'engalabi yogende webake abasobola okukola emijino bagirijege bakole muve ku bannammwe noonye ekyokukola bano babawandiise 300 buli muntu agenda kubafuna emitwalo 55 abaana ba Nuupu abali mu kukola omulimu gwe gumu mubateekako empande mbatandika obbalinnyira mukolera ani bano monthly bagenda kubafuna emitwalo 5 300 gatta n'abafuna esente monthly tugenze mu maaso kino ekibinja kigenda kuba this group is going to be supervised by the so-called Sandra Mwesigwa, Twitter name Ugandan Beauty, earning 2 million per month. Ekibinja kino eky'abantu bana 13 kigenda kuba kiduumibwa omukyalo gobayita Sandra Mugisha yagenda okuba ye Twitter account name ye mukyala mulungi nnyo mu Uganda agenda okufuna $2 million per month. Each of the youth required to open up to 10 fake accounts on Twitter. Buli muntu yenna kubana 13 agenda kugulawo account 10 ez'enfu ku Twitter ezigenda okubanga zo operating bafu bannaabwe okuba nti zivuma Kyagulanyi Ssentamu.
with 5 noob or 5 people power profile bagenda kuba bakozesa ebifaananyi bya noob oba people power mu profile zaabwe ku Twitter nenga ate bavuma Kyagulanyi kennyini mukitegera bulungi bavuma Kyagulanyi kennyini nga ate bo baga nti ba noob with 5 profile of Muhoozi project ezo accounts mweze zigenda kubeerako ekifaananyi kya Muhoozi nenga zivuma ezo nekigenda kubeerawo tugenze. This is where it getting interest. The cartel has recruited some journalists and few failed politicians from both opposition and NRM. All this require a group to make few provocative posts. After the post, those views are directed to use noob fake account to abuse and to make sort of big insults. The journalists are paid 250K for every provocative tweet. Bakugambye nti wano wekigenda okunyumira nnyo wano wekinyumira nnyo nti akabinja kana akabantu 130 kawandiiseyo ne bannamawulire abalemererwa ne bannabebufuzi abalemererwa abali mu ludda oluvuganya wepona abali mu NRM nga bano kijja beetaagisa akabinja akale okuba nti bakola ebintu by'okuvuma Robert Kyagulanyi Center nga bakola post zezo ku Twitter wepone ku Facebook. Buli post gyagenda okukola ng'evuma noob oba ng'evuma Robert Kyagulanyi Center mu eno egenda kuba esasulibwa emitwalo 25 gy'anaabanga agikoze tweet emu. Kati mufucho okutula wansi ne tukola strategies ngeri kyogenda counter attacking mu abantu oli aleta ngalabye nga dda ku live nga amanyira saluti nga abaana bateeka mu series zaabwe za data tulina okuba nga tutufuna strategies empya awungenze maaso. These are the names of the journalists and politicians who have been set to abuse and provoked people power mostly to abuse Robert Kyagulanyi Center and his noob members. Katulira gano gemanya gana byabufuzi ne bannamawulire abaafa ne bazuukira bibagenda okukozesa okuba nti bakola omulimu guno bagende maaso kubanga Robert Kyagulanyi Center muno mwe muli musajja mukulu kinvinvi atalina yadde basima toyi gwe bayita Samusoni Kasumba aganti yasoma oluzungu naye nga akyapangisa ne weewunya ensi n'emitu gukola gutya. Kuliko ono omuvuzi w'empanka eyita mbu yawassa gwe bayita Kanale Mugume ono naye kwali muvuzi wa mpanka Kayingo. Kuliko omuvuka gwe bayita Daniel Lutaya ono naye musajja munyalo aleta Daniel Lutaya ono avumba Robert Kyagulanyi Center mu machano lw'eggulu era leyo mu kubbo naye omulekete muwa makulu. Kuliko omukulu gwe bayita Ivan Okuda naye kwali. Kuliko VC bali amureba. Kuliko alinaitwe Rugendo. Kuliko David Kabanda ono mumpi alinga kufuru egala akamugwanya. Mmanya kasajja ka David Kabanda kana baka keyo bametiana side je kachikirya kana kapya kalinge kufuru egala gundi akamugwanya. Akasajja mulimu gwako mu kifo ky'okwogerera abantu bekachikirira kadda ku Robert Kyagulanyi Center mujobera nti yakakwandira omukazi akonako mukategedde bulungi. Ono nno mukomba boxi wa mukyala Anite Amongi era tamava mu nsawo kirabeka ya musangula n'emenyira. Tugenze kumulago bayita Kagwa Njala no mumanyi bulungi nnyo takanodde maaso alinga ente esalalirwe omwakalakatira omutwe gumulinga ekiwalata ky'ente ekyaleka omutwe ne kikwata amavivi oyo naye wali musajja mukulu naye envi zamutubira bwerere. Kuliko omusajja mukulu onteegadde baana be alina kyano njago bayita Frank Gashumba awo nzijawo. Kuliko Andrew Mwenda n'omuvuzi w'empanka naye talimuvuze empanka asula ntebe. Kuliko Anderson Burora ne kwali. Kuliko Rakakamba Morrison, kuliko Paulo Chimbugwe oyo mumanyi bulungi nnyo, kuliko Nana Mufirika bonna ge gamanya agasobodde okulondebwa okuba nti gagenda kukola kirayina okukola okuvuma Robert Kyagulanyi Center mu ne noob okubula ogitamu omuntu. Ndoza mutegedde bulungi. Awo tuvudde ku kigula rugi ne mbawawo ka break kati kantandike video. Video etandise bwete. Gwengo okyaga wumbidde ng'otudde. Njala soka tola message eno gitegeeze mukulu Frank Gashumba. Wonna woli essawa zino oba gibuvudde katono. Frank Gashumba, Muhammad Nsereko, nono eyazanye comedy store Bikonde n'abantu abalamusinkanyeko ku Serena Hotel olwaliro ne muteesa ku ngeri gye mugenda okukolamu kuntuusaako obulabe obupono okumpamba. Already nkimanyi kiri mu motion nkimanyi naye ndowooza mwandibadde mwewumuzaako. Nkimanyi mwandibadde mwewumuzaako nkimanyi bulungi nnyo mukipulaninga era mubadde mu meeting olwaliro kubanga Muhoozi abadde kakumiro gy'avudde okujja okusinkana mu meeting eyo naye ndowooza bw'oba ogoba musajja mu n'ebiseera ebisinga olekangamu ekinaakozza. Kitegera bulungi olekangamu ekinaakozza
era ndowooza kangende ku video entuufu nga sinagenda ku video entuufu njala bazzaako komabega. Bannayuganda mwenna mutuulaawo ne mwebuuza muwulira amawulire ageebunaayire ne muwulira ensi nga North Korea yatuuka etya mu system ey'okuba nti ebyobufuzi bya famire nga bulinga bwakabaka. Wano bwenjagala buli omu ateeka omulamwa. Ensi North Korea yatuuka etya okuba nga efugibwa famire nga ku bukadde n'obukadde bwa North Korea tekuli muntu akkirizibwa kwesimba okuba president wadde okwesimba okubomba ba parliament era abalonda mu parliament bava bantu bakakosi katono nnyo kubanga bannansi balagagira obuvunaanyizibwa bwabwe ne beerabira kiki balina okukola era basigala mu kaguli ke kamu bonna babasiba. Kino kyolekera ddala bulungi nnyo ekigenda okutuuka mu Uganda. Bwe twogera ku kintu kye tuyita Tusi Dynasty njala mu kitegeere. Bwe twogera ku kintu ky'okuba nti bagenda tutola mu kintu kyekimu njala mu kitegeere nyina kibasomesera mu kitegeere bulungi nnyo. Munnange mukyaliisa ebijanjala empiso naye ekituufu kiri nti waliwo ekintu ekitambula era kiri mu pipeline kinjagala basomesera mu kitegeere bulungi nnyo era njala mu kivunduke bulungi mu kitegeere bulungi nnyo. Ensonga lwaki North Korea efugibwa famire emu bannyini beesulayo gwa Naggamba nakati avaako no bwavaako mutabani we yafuga muzzukulu wa gundi yafuga muzzukulu wa kubanga bakibateekamu bakiseetinga n'amateeka baagateekawo mukitegedde bulungi. Kati nno kyekyolekedde eggwanga Uganda bwe mutazuukuka temuddamu kwebuuza nti ensi gundi ate lwaki ono avaako no naafuga nga bafamire y'emu kyekijja mu Uganda essaawa zino. Kati wuliriza tugende mu maaso. Kwata bapanekala mu video etandisa. Yavudde kati twabasomesa tubagamba ekintu kye bayita Tusi Dynasty and the 50-year master plan eyali mu nteekateeka gye baakola nga bakawamba obuyinza okuva mu 1986 ne basooka okujja Bannayuganda bonna baali bategeera bali bamanyi ebyobufuzi ne babatala babalawo nakati nga bakyagenda bajja amapeesa agamu n'agamu nga tusirise kuba ffe batujjamu epeesa ffe tusirika bo nga bakuba mu ngalo bagenda mu maaso ngeri enteekateeka nnyingi nnyo ez'okujja Bannayuganda n'abannabyabyobufuzi bangi nnyo era bakyaziteekateeka. Njala sooka bajjukizaako ebintu bisatu ebyali mu Tusi master plan dynasty y'emyaka 5. Bo bayitemu nti emyaka 5 gisobola okutuuka oba ne gikendeezebwa okutuuka bo bali essaawa zino. Mu bintu ebyali mu master plan eno ey'abatuusa emyaka 5 mwe mwali okutta ennamba ennyingi ey'Abannayuganda okugikendeeza bo baleete Banyarwanda bannaabwe mu Uganda ekyo bali mu kikola kiri mu pipeline. Muno mwe mwali ku kintu kye bakkiriziganyako okufuula Bannayuganda abaavu embula byoya oba bafuuke emmese z'omukereziya nga ne ssente ezigula omunyo tebasobola zifuna. Wetwogerera essaawa zino nga sinnalambula bintu bino mulaba emiwendo gy'ebintu girinnye ne bekwasa nti bino byava ku butalo olwali e Ukraine nedda. Kino kigendere kubanga abantu abaddukanya bizinensi mu mateeka tebakkirizibwa naye nga tebazikola ate be bananyini bizinensi zino kyovula nti baagalira balinnyisa emiwendo gino nga tewali agenda bakuba ku mukono. Munnange wetwogera kasawo ka sementi kagula $5,000 omunnyo gugenda se muzimanyi liita amafuta mugimanyi butto mumanyi sabuni mumanyi emmere mumanyi bwegula nayo kimu kimanyi. Kati waliwo nno ebintu ebigenda mu maaso mutamanyi. Wetwogerera essaawa zino ku kintu kye mbagamba kino mukiwulirize bulungi ku ndagaano ezakkirizibwa kwe kuwavuwaza Bannayuganda mu ngeri yonna esoboka basobole okuba nga bafuga. Mu ndala ezakkirizibwaganyizibwako kwe kutta ebyobusuubuzi n'ebyenfuna n'ebyenjigiriza mu Uganda nga bo abatasobola kubanga baweerera abaana bajja kuba bavuddemu nga bana balina ssente basobola okuweerera abaana baabwe ate nga bali ku state fund eziweerera abaana. Okuva mu 1986 bano basajja amanyi balina okusomesa abaana bakitegeera bulungi nti mu state house mubeeramu scholarship zino zonna ezisinga zibadde zisomesa abaana Abanyarwanda abava e Rwanda naawo abazaaliddwa mu Uganda era badde basoma mu mawanga ag'ebweru okuba nga bafuna degree zi diploma ne zi certificate mu kkoto lw'ensi yonna era kati bajja bakoma okuyingira mu magye n'okuyina mu bitongole ebyenjawulo okuba nga babifuga nga mmwe abammwe tebakyasobola kubeerawo. Ojja otunule ku mawulire agayita ennaku zino buli muntu yenna akuzibwa n'ateekebwa mu kitongole amanya muvandume lwakuba nti babuzaabuza ne bateekako erinnya musimayi Munyankole nedda bano Banyarwanda bawedde emirimu nga n'abasambi okulinnyisibwa amadaala babadde Banyarwanda bateekebwa mwedda nga mwetumanyi webuuze mu abamu tebaasoma kubanga yeno emu ku 50 plan master ya gye balina naye ng'ate ebatabuseeko. Tugenze mu maaso. Kati olw'okuba nti bano abantu babala emyaka 5 tebalowooza nti bagenda kufunamu okutataaganyizibwa naye okutataaganyizibwa kuzze era bino bagenda okukyusaamu essaawa zino wetwogerera. Wulira bano abasajja bakizudde mu nsonga esooka nti kijja kubabeera kizibu nnyo okutta Bannayuganda okubamala mu myaka oba bakendeeza mu myaka 5 gye baali bakozeeko nga Bannayuganda basse okumala myaka okuva mu 1955 babatta naye ffe tubala okuva mu 1996 baali balowooza nti bajja kukendeeza ennamba naye ennamba egaanye ekyo nakyo kibatakuza omutwe. Tugenze mu maaso era bakizudde nti ensonga z'okutwala ettaka lya Uganda lyonna
nakyo kikyababo by'omutwe okubanga baliddiza era nakyo kikyabaleetedde obuzibu y'ensonga lwaki baagala kukyusa mu nkola yaabwe okuba nti tewali muntu agenda kubanga abalemesa okubanga batwala ettaka lino okuba nti bakyafunyemu obuzibu n'Abaganda naye nga wasigaddeyo n'abali batuddeyo bulungi era nga bakajjadde bulungi nnyo nga bali bakipulaninze lwakuba nti Buganda bakyafunyemu kye tuyita obstacle mu Luzungu mu Luganda kye tuyita emiziziko tugenze maaso ezo ensonga ezimu ezibalemesezza era abantu bano gwe twogerera bazze n'enkola endala empya yeeruwa wano wali okulya n'okukomba essowaani wuliriza bino byonna bwe bamaze obitegeera nti biyinza obbabeerera ebizibu ne bagamba katukoze tutya okutuukiriza ebintu byaffe bye twalina okukola wepo n'okutuula ku nfeete Abannayuganda naye okusingira ddala Abaganda kubanga bo bagamba tosobola kufuga ng'Omuganda akuganye kye tulina osooka okukola kwe kweyambisa Abaganda bano tubakole kye tubadde tubakola mumpuliriza bulungi nnyo ate ne bagamba nti osobola okujja Omuganda then Uganda yonna n'ogitwala naye Omuganda akyabafuukidde ekyambikwa jjukira n'abagamba nti tosobola kwetikka Mandwa na Mugugu oba tosobola kwetikka Mulugugu na Mandwa kubanga tebisobola kukwatagana Mandwa ezitowa nnyo n'okusinga Omugugu kati bano kye baatudde ne bateesa nga sinagenda wala nnyo njala sooka balaga ekifaananyi kino meeting eyatudde eno musooke mutegeere ekifaananyi kyange kiri ludda wa oh God ekifaananyi kino kiina ono yes kikino olukuŋŋaana luno lwatudde mulabanga olwadde olwa security naye nedda kuno kwe kwabadde okufananayizinga okula nti omuvubuka Muhoozi Kanyarugaba bamuleeta okuba nti asikira kitaawe Yoseti Bahabura Tabasira mutano wa Kalekezi nga ku luno n'abantu abatatera kujja mu meeting zino bazzeemu n'ekifaananyi kino mukira bulungi nnyo n'abaali balowooza nti bagobeddwa mu meeting ere babaddemu okufananayizinga ekintu kino mubala bulungi nnyo bazze bulungi nnyo okuba nti bafananayizinga ekintu kino era bo ne bagamba mumanyi nti newankubadde tulina obugulumbo ne tulina okumakinga sure nti obugulumbo buno tubutambuza bulungi obutuusa gye tulina okulaga ne basalawo nti kati okuddamu okutambuza ekintu kino tulina kuleeta mwana waffe wa ntumbwe zaabwe yensonga lwaki bagamba tugenda kuleeta Muhoozi Kanyarupama oba Muhoozi Laago okuba nti adda mu master plan eno ey'okutambuza eggwanga ng'agenda kubadda mu bigere bya Yoseti mutano wa Kalekezi okuba nti batuukiriza tuusi master plan n'okuba nti batuukiriza bye baali beeyamye okukola ku lw'abaana baabwe n'abazzukulu bonna n'abantu abava erwanda bayingizza mu Uganda okuba nti bakola balina okukola n'okuba nti batwala ettaka lya Uganda lyonna abantu nno Bannayuganda bwe mutazuukuka okulwanyisa ekintu kino ekigenda mu maaso ekya Muhoozi project mwandikifuwa nga mukizza munda afuwa baluuni alwawo kubanga ejjula mangu omukka bweyita weekoma nebaluka ekintu kino bagenda kikola batya era kigenda tambula kitya wulira bulungi nnyo Yoseti Bahabura Tabasira mutano wa Kalekezi wepo ne mutabani we Muhoozi Kanyarupama already batandise dde okulonda obukiiko n'abantu abagenda otambuza ekintu kino era baani abagenda omuyambako okukola ekintu kino kuba nti alidinga eggwanga lino omwami ono Museveni ne banne batandise okusala entotto okulaba nti baagala okuteeka omwana ono abenga yafuga eggwanga lino so nga ate ekituufu kiri nti Museveni kennyini takyalina mbavu efuga ggwanga lyeyogera kubanga abamwetoolodde bonna bamanyi nti musajja ganyeegenya gamuwedde ku mpagala ontakyasobola kutuuza meeting n'azitulamu eddakiika 15-2 otulo tuba twamututidda nga yasumagidde dda bo ne basigala nga boogera ne bamubulira nga yazuukusedde oluvannyuma nga ne meeting yawedde dda omusajja otakyasobola nakubeera nti addukanya gavumenti ya Uganda olw'ensonga nti n'empapula ezireetebwa tamala zitunulamu ezimba musayiningire ne bagenda ne bakola balina okukola byonna era y'ensonga lwaki atandise okutuma mutabani we ogenda osinkana abakulembeze abamu ku luka lwa Africa nga talina gwe yeebuzizzaako kino kirabikidde emirundi egisinga obungi nti mwagenda okulaba ng'omumpembe Muhoozi Kanyarugaba asindikiddwa e Rwanda ogenda okubaako ebyensonga zayogera ne musajja oyo Paul Kagame yaweebwa omukisa ogenda e Rwanda era nayanirizibwa mu ngeri eyonirizibwa abakungu oba omuntu yenna alindidde okufuga eggwanga omukulembeze w'eggwanga ne kapeti emyufu yamwalirirwa bwe yavaawo ne bamusindika mu ggwanga erya Egypt eno nayo gyennyini ge yagenda kusimbiza omwomusolo ng'akozesa ennyonyi ya gavumenti oba ennyonyi gye tuyita presidential jet bwe yatuuka eyo era kennyini bamuterawo ekiwempe ekimyufu ng'abaniza omukulembeze eggwanga ekiraga nti already ekintu kino kigenda mu maaso nti tebaagala muntu yenna akyopoozinga kubanga bajja kuba balagira omuntu okuba nti akola kyalina okukola so nga ate bo balina kye bataddewo omukulu ono tunajjukira nti okuva mu buto bwe bonna
siye muntu ayagala nnyo bannayuganda lwakuba nti alina obeeteekako olw'ensonga nti alina okufuna sympathy okuva mu bantu naye nga ye tabagalirako ddala oba mukimanyi bulungi nnyo. Ebyaffe by'omukulu ono si birungi nnyo kubanga yenyigidde mu kubuzaawo n'okutta n'olukulugunya bannayuganda n'okuba nti opposition leaders bannaddiini n'abantu basekinnomu abasse ng'akozesa emmundu weppona okuwa ebiragiro ebikakkali okutta abantu mu Uganda nga teri wadde amukwata ku mukono. Ekyokulabirako omwami ono mu kampeni zino zetukubye emabega katono nnyo, ono y'omu ku bantu abalabikirako mu kibira ky'emabira nga yennyini atuuse mu ntokya ky'embaza ziri mu kibira ekyo n'alagira abaana bonna abaali mu kibira ekyo okuba nti baziikibwa bamu nga balamu, abalala bakubibwa amasasi, abalala baasibibwako amataffaali ku buntu bwabwe obw'ekisajja ne babasuula mu ssezibwa wepo ne mu migga emirala, abaana ne bafa. Kino kyaddirira okuba nti omukulu ono yafuna resistance nnyingi nnyo okuva mu bannayuganda nga tebakyamwagala, n'abaana abamu babasuula mu River Nile ng'obujulizi kubanga we buli, era abaana basimattuka batono nnyo we bali bawa obujulizi, n'omu namuleetako wano okuwa obujulizi ku nsonga ezigenda mu maaso ku bintu byonna. Kino kyerekedde nnyo n'ebintu ebirala mutasobola kutegeera. Muno mwe mulina okuba nti yagamba nti abantu b'ekkalamu gye bagenda kusinkana geyeena ku nsi gye batalabangako. Already bambi abasajja n'abakazi bano balabye geyeena entuufu ku nsi nti omusajja ayagala kubattamu bantu bonna bamalawo, ne batuuka n'okukumako abantu ba bulijjo omuliro ng'amagye geewaana nti go omulimu gagukoze bulungi nnyo lwa mukama waabwe. Era bwe twogera olwaliwo kitaawe amupraisinze nnyo n'agamba nti omwana akola omulimu mulungi nnyo era naye agenda kyalako waggulu eyo. Awo beeyokka olugulu ekigera amalayo wiiki nnamba ng'alaba ensonga nga bwe zoogera. Tugenze mu maaso. Abantu bangi battiddwa era babuziddwawo ng'omukulu ono yeeyambisa amagye agakitego yakuteekawo aga SFC okusaanyaawo n'okutya obuleddembe ly'abannayuganda. Kati bw'anaatuuka mu ntebe nga mwenna bamuyambako muli bannayuganda mulowooza namu agenda baspeyalinga tagenda baspeyalinga. Kati nabagambye ngenda kujja n'olukala lw'aba abantu abali mu pipeline abayambako omwami ono okubeerawo nga waali. Kati nga sinagenda eyo, bwe nali naakava mu kkomera emikono giyitawumira muwemba, nasaba omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu, saali mutamiivu, nali ntegeera ekizibu bannayuganda tulina ekizibu kimu, tetwagala mazima era amazima gatukayira. Manyi muno ku nnaku emuli. Ekituufu kiri nti ne mu kibiina kya National Unity Platform ne mu People Power mulimu abasajja n'abakazi abakulira mu Hoozi Kanyirugaba. Abamu bali waka, abamu bali mu diaspora mwe bali. Naye olw'okuba nakuuma respect eri omukulembeze wa ekibiina kya National Unity Platform, saaboogera nakati sijja boogera, just okutegeeza omukulembeze nti beera steady wonna w'oli, okuwaako ebyokulabirako. Buli muntu ali mu diaspora nga wafunako message eyakudemoralizinga obutagenda kwekalakaasa okuva mu struggle n'okublocking okusindika ssente ezibadde zikola activities, buli yakikola ekintu ekyo n'omuntu gw'otakyalaba yali atera okujja nga wadde yali tajja nnyo ne ng'atera okujja, tobuuza akolera ani. Ekyo kiddamu bulungi jala kibatereza. Bw'obanga oli mu diaspora nga omuntu yakusindikirako message nga akudemoralizinga okubulamu amanyi okutagenda kwekalakaasa obutagenda mu political activities zonna ez'enkyukakyuka, oba n'akutiisatiisa naye nga nti wakyukakyuka, tobuuza nti akolera ani. Be bantu benjogerako abali mu diaspora. The same happens at home, nabo gye bali bangi nnyo. Ekintu kino n'abamu bagenda side tebakyayogera, bakivaamu baasirika. Naye nga tejjukira kanijala kugamba ku social media kuno twaliko abantu bangi nnyo aboogera ensonga zino. Where are they? Where are they right now? Kubanga olunaku twabanga ne live eziwera 1,000. They are nowhere to be seen. Kubanga ekintu jakitegana nti abamu babatiisatiisa, abamu baggwamu amaanyi, naye abalala baali bakikola nga baagala kuyitira obuyitizi. Omanyi, njagala tubeere realistic ku nsonga zino. Eri abantu abajja n'omuliro, in fact kino kankyogere njala mukitegere bulungi nnyo, njala mubeere clear. Katonda mulungi nnyo ekiseera kyonna. Katonda mulungi nnyo ekiseera kyonna. Mujjukire nti twalwana bwezizingirire okuuka ejjembe nga twagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingire mu State House era n'awangula. Museveni n'alemera mu buyinza. Naye kino essaawa yonna kijja kuva Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingire mu State House eyo era tufuge. Naye dire eno etuyambye okumanya who is who.
kubanga jjukira nti abantu bavanga ne baga nti wangira tajja kufuga emyezi muka kubanga balina already enkwezengezi bali bamaze otusetinga nga weziri nga Kyagulanyi tasobola kulwa myezi mukaaga either bamusi owadde oku within the system ya Kyagulanyi bagenda okubeera oku nga atuse mu State House Entebbe oba nga atuse mu State House president wandibadde wabeera oku oba okumwefuulira abantu bennyini so kino kaali kasenge kino Katonda agati sooka olindeko tumale okuleeta akasenge ejja katulabaani yaani era essaawa zino kebayita akasenge ejja okumanya ani ali ku mulamwa n'atali ku mulamwa ekyo ndowooza mukira bulungi nnyo Katonda yagamba sooka olinde wait a minute guno gwonna omunyo abasinga omungi bajja mu struggle eno nga baagala change nenga balina baagala okufuna with immediate effect nga tebatunulidde eggwanga wait a minute mulindeeko sooke mulinde katono nnyo ndowooza mukirabe kigenda kivaayo bulungi nnyo n'abalala bajja kuvaayo bulungi nnyo nenga essaawa yonna tugenda kuyimira State House eyo nenga mukimanye nti abantu bangi nnyo abaali baagala ekintu ekyo akulaga nti wapipo wone nga siwa people power akulaga nti waline nga taliiwo bangi nnyo kati eyo si kyekikulu nti olwalina choice ate ffenna ensonga yaffe eriyaki twagala change obezzeetya naye mu kino njagala bagamba bwobanga omanyi tekiba kirungi kuzanyisa magulu abiri lwaki livaayo olumogentiza ekintu kyendimu muhoozi project eno mugiraba egenda kuleeta ekintu kye tuyita division egenda kuleeta distraction ng'abantu ambawuli bagala genda muhoozi project kubanga babasasula baveene nga tebasobola kuvaayo bali awo beebuzabuza nga bafuka bana bali awo oba njogere basoogere oba ngende kati mu kifo ky'okukukuta ng'omuntu omukulu osobola okubona nti nze ngenze muhoozi project ekiggwa ne tumanya nti tusigadde ne cream y'abantu be tugenda okubeera nabo mukitegedde bulungi kyenjagala ekintu tusagala abantu babeere beerumya emitima out from the point gwevaayo nti nze ngenze tubone okubeera n'abantu nga bali awo tulina enamba naye ngaenamba eriwo sintuufu kwekyo ensonga njala kwebaza Katonda nti ekyakikoze era abalaze abantu be baani n'abalamu kyabalaba yenna ayogeza ekirimi gye tujjakaawo Katonda mugenda kutegeera baani bano abantu bangi nnyo abeekwese mu kintu kino kati njala tandika naawe bennyini bemmanyi abali prominent mbadde mbalima prominent naye nga abali mu nuupu sigenda boogerako ekyo I'm very sorry kubanga nakyeyama sigenda kikola naye ng'omukulembeze w'eggwanga lwa Kyagulanyi Ssentamu bw'akimanye kubanga akimanyi ku mutima era akimanyi bulungi nnyo era yeebeerera mudda amanyi abantu baddiringa nabo yensonga lwaki ba MP amu tembalaba baasirika abali active webali kubanga Katonda yagala otulaga emitima gino naye Katonda yagaba era yajjawo kati ngenze ku bantu bano wammanga omuntu asookera ddala kuvuga muhoozi project kuliko omukulu Yowaana Tamale Mirundi lwankubadde yebuzabuza nga afukaana aba sinzira ku ddoboozi zange yasookera ddala kuliko omukulu Nobert Mawobe oba Nobert Mao kuliko omukulu Wasanja Kaloli Charles Peter Mayiga kuliko Muhammad Nsereko kuliko Pastor Bujingo olwo yavuddeyo olwere nga nensi yonna eraba kuba njagala mbawo example nga buli kimu kitegeera bulungi nnyo olwo ne video enjiyina wano bwe mankyagirina kubanga saagala bbawa bintu bino nga temuyisinaako evidence oba saagala bbawa bintu nga tekufiteku evidence muwulire bulungi nnyo ate pepa esinga okunyumira bagiyita GP mu mwaka gwa 2005 Joseph bali ku Ddembe Mutebi yayingira mu kifo ekyeyali kitaawe nga Mukama amuyise Kiwanuka Musi Ebusiro 2005 mwaka gwa 2006 Susan Nampija nayingira mu kifo kya kitaawe John Kenny Charles the man mu mwaka oyo saagala bamalira budde kubaka video kawanvu yaze n'enjogera egamba omanyi batula ne babalire ebino byewandikira kuno genda oyogere kino Katonda bamugambye ddayo ng'otula mu famire z'abannabyabufuzi zonna ng'omunnabyabufuzi bw'avudde baleese omwana we mpaka lwonotuuka ku Museveni muwulire bulungi jjukira project eno bagikwasa Wilson Bugembe Anita Amongi yagimukwasa okupromotinga muhoozi project Bugembe ne mugamba gyengalabi y'omu system eno Debbali ono Bujingo njagadde soka kuyimiriraka ono Bujingo yenga yo omuntu mukozi wa muhoozi Kanyarugaba kubanga TV ne radio ne church weri ettaka lya muhoozi
ngera bagamba ettaka liri acres 8 lya Muhoozi era ekkanisa ekumba SFC mumpulya bulungi kati ono bamuteekawo ng'omukozi w'okufaamu naye ng'akozesa ettaka eryo okufunamu ensimbi yensonga lwaki mu myaka gy'abadde waawo omukulu otazimbangawo kyaki naye nga buli lunaku asoloza obukadde obuwere 20 bw'ensimbi myaka emeka gyakoleddewa kubanga akimanya ettaka sirirye tena kyasobola kukolerawo oyo omu kati bamwagala okumanya omusajja ono ekituufu kyali bwe yali ng'ava ewa Sserwadda ani yalabako obujjo ng'asobola okufuna sente zigula ekkanisa tiwali kubanga yali talina sente yali mafu mponga byoya nabawulira sitole engeri gyeyafuna mu radio station n'ennyumba ekubanga yali ya mukoddomi we n'agitwala nga amaze okunyira state so kati omutegedde bulungi nnyo enjiri bamugambye genda tandika okunoonyeza ku bannayuganda bonna bannabyabufuzi abafudde abaana bano bajja ne bayingira mu byobufuzi ne bali placinga kati ye nkola gye bamuleetedde najja nga basoma n'atuukananga nti aha ne Muhoozi gwe tugenda okuzzaako era yagenda otufuga oyo n'abeera awo mbadde nkyali ku bujingo tugenze ku Pastor Mugugu Mondo. Pastor Mondo mbanyi bulungi nnyo atambula ku social media agenda ayogera bitakwatagana kyokka pastor oyo ne waali kuliko Amis Kigundu kuliko Pastor Kayanja kuliko Kazimba Mugalu owechachi yaba Protestanti kuliko Andrew Mwenda ono koja Muhoozi kuliko Bishop John Sentamu ono John Sentamu ye mukulu wa Pastor Kayanja ono wa Kampala wa Lubaga Miracle ono Bishop Sentamu weyoko yali weyoko yomoko bo kuliko Nachuwala Kingi kuliko Betty Oliver Kamya kuliko Elias Lukwago indirectly kuliko Chiza Besije kuliko Mugisha Muntu Guligole kuliko Rebecca Alitola Kadaga kuliko Karechezi Kayihura kuliko Balambaruga Hare ono yekitunzi kuliko Franka Gashumba kuliko Abdul Kitata kuliko ne Sheikh Mubajje amanya gali 22 kwago gendafunyeko nenga amanya amala mangi nnyo kati aballa bati okuvayo kwogera ekigambo kino Lorenzo bamanyi public engeri yegenda okuliakitingamu eribo kati bakikoleramu underground kubanga bakimanyi public teyagala kulya ku kintu kyebayita Muhoozi amanya kanga baddiremu kuliko Tamale Mirundi kuliko Nobert Mao Charles Peter Mayiga kuliko Muhammad Nsereko Pastor Bujingo kuliko Pastor Mondo kuliko Hamis Kigundu Pastor Kayanja kuliko Kazimba Mugalu kuliko Andrew Mwenda kuliko Archbishop John Sentamu oweyo ku Bungereza kuliko Nachuwala Kingi kuliko Betty Kamya Oliver kuliko Elias Lukwago Chiza Besije Mugisha Muntu Rebecca Alitola Kadaga Karechezi Kayihura Balambaruga Hare Franka Gashumba Abdul Kitata Wepo ne Sheikh Mubajje bebo abantu abali muki abali musake eyo etambuze ekintu kino indirectly kale tugenze ba agenti eno najiga njogede wali nga ntandika nti mulimu ba agenti ba Muhoozi under people power ne nob nabasigenda bogerako wabula ng'omukuluzo kandi tuli balabira ku bikolwa byabwe ekyo n'ekibalekerawo ninga mujja balaba kati wano be bantu abali confirmed okusinzira ku mpapula ze nalabyeko n'amaaso gange drones yampadde bano bali confirmed on board era nga bagenda kubanga bakola singa kino kibaawo kuliko nga yeye nyini wa confirmed nti president Muhoozi Kanyarugaba kuliko Nobert Mao nga vice president we Charles Peter Mayiga prime minister wepo ne Muhammad Nsereko mu proposing okuberanga ejja kuberanga sa attorney general naye simanyoba byabasatu bokaba confirminze katugenze ku ngeri ki gye bagenda okubanga bakola ebintu bino amanya gemenya waggulu waawo gemanya ono omumpembe gasubira okuba nti mwagenda okulonda baminisita abagenda okuba nti bakola emirimu gino okumuyambako okufuga eggwanga lya Uganda era bagenda omuyambako controlling ebintu bino naye mu bantu bano abalina enkizo kamba menyere Archbishop Kazimba Mugalu ono agenda muyambako okufugaza ekkanisa ya Uganda n'abagoberezi bonna bakkanisa ya Uganda era ndoza mukire bulungi nnyo kyeyolese mbikolwa mu byogerwa na buli kimu nti ono ye takyalina kabuuza oba talina kibuuzo kyonna kimubuuzibwa already ye ono mukozi wa state mukozi wa Muhoozi Kanyarugaba nga yagenda omukwatira ku side ya Church of Uganda tugenze kuwasanya Charles Peter Kaloli Mayiga ono ye engeri yagenda okubeera prime minister oba yagenda omufuna prime minister ono ye ebikolwa bye n'ebirowoozo byonna afa kufuuka prime minister wa Uganda mu government ya Muhoozi Kanyarugaba ngemengo alesayo noonyeyo sina buli kimu ng'atambuza project kino nakibagambye lonye buli muntu yenna ali mu Buganda ng'okyalina empeka emera nakugamba bajjajjaffe gye baavanga edda Katonda ddunda ffena gwe tusinza yatuwanga ebira bino bwe twajjanga eddagala eryatubeezaawo n'okuba nti bajjajjaffe bakyaliwo
kiki ekikutwala okutandika okuteekamu ebyo Katonda byatakkiriza kuteekamu so nno emmessage njagala giyisa bw'obanga oli musajja mukulu era ng'otegera bulungi ebintu okuyingizamu Katonda byatakkiriza kuyingizamu nga bakuzaala kitegeeza mbyesonyiwe era n'agenda ajja kuba ogenze olidde mu bulamu bwo olukwe nga ne famire yo giriddemu olukwe so mbakubiriza buli muntu weebereremu ngenda njogera ennaku zino weeri nti jonna enteekateeka Charles Peter Mayiga zaalina emmengo zonna nfu tezaagalizaako muntu wa Buganda kubanga za state weebuuze lwaki ziri mu Buganda wokka ewala tebazoogerako gye zirina okulaga bakikola mu Buganda wokka kubanga baagala kendeeza ku nnamba yammwe anaabagawumbidde bw'onoofa tebajja kuziika mu nze tugenze ku Sheikh Mubajje. Sheikh Mubajje ono si mubbi mulwadde kubanga n'ettaka buli muteeraawo asobola odditeeka mu ggandula y'ekkanzu n'atambula nalyo by'ebizimba asobola obbiteeka mu gaveera n'abitwala n'abitunda ku William Street ne wala wonna waba asobodde ono mu kutwala ensimbi ne mu kumeketa ensimbi tamanyi bameketa mberenge oba zino ez'amawogola ze twafumba gye twasiikanga edda mu vvu ne tuvumbika ono agenda kuba muyamba mulimu munene nnyo ku busiraamu n'abayisiraamu bonna mu ggwanga kubanga atambuza ki project kino era ne project eno mwagirabyeko bamututte mu State House n'agenda n'ayogera bitakwatagana ng'alese basiraamu banne kuba nti bakola omulimu ogwo indirectly oyo ne mwamutegedde byagenda okukola ono Pastor Bujingo mwogeddeko ensonga ze muzitegedde bulungi yavaayo directly kati bapasita bona mu Uganda bonna bali under one roof bino bali bukubayoba bena bagamba ezo diversion tewali avuma munne tewali ayinako munne bukyamu bonna bali mu kukola kintu kyekimu batambuza enjiri direct nga bagibuulira abantu mu church naye nga abantu babuulira bakambwe ennyo tebaagala kumanya kati bagenda kukozesa bapasita ab'Obujingo Pastor Bujingo, Pastor Kayanja, Pastor Mondo n'abalala bonna okuba nti bakola ekintu kino okuba bakitambuza enjiri okuba ng'etambula tugenze ku muvubuka gwe bayita Barambaru Gahare ono omusajja eyita omunyoloso nga ate musajja munyarwanda ono nno munnange ekimutawanya si kirala omusajja ono ekimutawanya si kirala nsimbi zimutawanya nnyo ate gy'obeera nti waliwo yazimutuma ne mukulu ngenda kubuuza gwe emyaka gy'olina oba olinaano oba asatu mmeka simanyi gwe wagenze okulaba bukyanga muhoozi kanyirugaba abeerawo muhoozi kanyirupama ani yali amukuliza birthday mu Uganda yonna omanyi mwebuzaabuza nga bafukana ekintu kiri kimu vayo lumoga nti muteeka mulonkinga muhoozi project ensi ekimanye kubanga tukirinze fere twagala kwa counter attacking kintu kino nga tetuna kimunakyogera katugwaddwa kuba nti nkyogedde official kibalaga abantu bamulisize kye kigenda okujja Baramu ye promoter wa ekintu kino kya muhoozi project era nga bakubisa t-shirt mu kala zonna ezisoboka n'okuba nti bagula abayimbi omulimu gwa Baramu mukulu gwakuba nti agenda kubanga yengeginga bannakatemba abazanyi b'emizannyo abakola comedy n'abayimbi bonna n'abakola sports zonna eza buli kika okuba nti abayingiramu okubaguza ekiboozibozi kino olw'okuba nti ye mutegesi wa bivulu ate asobola okutuuka mu bayimbi okuba nti abaguza muhoozi project okuba nti akikola kino ekintu kino kigenda kuba kimuyambibwako Frank Gashumba kubanga atambuza ekintu kino indirectly naye mulaba yebuzabuza ng'afukaanaaba naye ali mu project eno omuntu omulayi Hamis Kigundu ono agenda kuyamba ku muhoozi n'okumaliza project y'okubba ettaka naye ate banaamala omubbisa ettaka ngeri enteekateeka bana bagibagamba ani bamumizisa omusu nga nina bugisimufungize ng'amaze okukola ensonga ezo tugenze Andrew Mwenda ono ye kojja wa muhoozi kubanga nyina azaala muhoozi yali mwannyina wa Andrew Mwenda n'oli gwe bayita General Muhanga Kayanja ali esitayiri ezo ez'Ekongo aduumira amajiga aduumira olutalo be bamu ku bantu abakuzizza muhoozi Kanyarupama kubanga mwannyina bwe yamubalekera nga mwana muto oluvannyuma Katonda yamujjulula ng'amuyise nga bw'alina omuyita kubanga buli muntu bw'ofa kitegeeza Katonda baamuyise so Andrew Mwenda ono akubiriza okulaba nti ekyana kye kino ekyana kya mwannyina munnange kibeerawo asobole okuba nga naye afuna kukigulira amagala eddiba yensonga lwaki n'ebiseera ebisinga abeera ku TV n'ajerega n'avuma n'okwambala ebyambalo by'emagye nga toli amukutte kubanga mutabani we gwe basuubira okuba nti agenda okudda mu buyinza ekintu ekitali kyangu nnyo nga mukirowooza so nno ekyo mukitegedde bulungi nnyo kati ngenze ku external wings ezisobola okuba nti ze ziteekeddwawo okuba nti ziyamba ku kintu kino okubeerawo external wings ne internal wings bazo zibaga kalengera baga ku external wings oba katugambe nti ekikono ekyebweru ekigenda okuba nga kikola omulimu guno bwe ngenda ku kikolo oba ku kigundi ku kikono ekikola ekyebweru ku nsonga zino ngenda sooka bajjukizaamu akatono nabagambako wano mwenna abantu abali mu Bulaaya abalina obutabo bw'ensi ezo ne bagamba naye temweyibaala okola omusawo mutono nnyo akatabo ne bakakuggyako ne Uganda muna muddugavu osigala n'omuddugavu era basobola okukola kye bakola njala okukubiriza omulango ogutakungula mwenna bannayuganda bali ku Twitter
ne bannayuganda bali Bungereza wepo n'abantu abali mu nsi yonna njagala omuntu asobola amanyi kye bayita okuwandiika oba okubaga ebbaluwa njagala ompandikire ebbaluwa ogitwale ogintere Geneva oba ne mu UN ombuulize ekibuuzo kino wammanga mbabuuze nti UN ekyaliwo era International Human Rights Commission ekyaliwo obabuuze ebibuuzo ebyo ng'obeesinga ku kintu gavumenti ya Bungereza kyeyakoze ekimenya amateeka kimenya amateeka kitya gavumenti ya Bungereza yagambye bweti kubanga nkuleeta wali bulungi nnyo yagambye nti okutandika n'omwezi ogwa January ogw'omwaka guno baasalawo bo ne gavumenti nti buli munoonyi w'obuddamu yenna ayingira eggwanga lya Bungereza kobe ng'oli muddugavu kobe ng'oli mweru n'oliyingiramu mbukyamu ng'osaba obuddamu munnange bakkiriziganya ne gavumenti y'e Rwanda nti bagenda kukwata bakutikko kujja Bungereza bakuteeka e Rwanda gye bakutandika okusunsuliramu okuba ng'ofuna obuddamu bw'oyagala naye nga tebakyasobola bakkiriza kubeera mu ggwanga lya Bungereza ekintu kino kimenya amateeka ga Geneva Convention ne human rights olw'ensonga nti omuntu bw'ava gy'avudde n'agenda n'agwa mu ggwanga lya Bungereza eggwanga lyonna kitegeeza nti gy'avudde ekiriyo kyokya Naalongo waddukira mu logi ng'awonyera gwe kitwala embeerere kikutwala mu logi kiki awo wali okukulya n'okukomba essowaani kitegeeza nti bano nabagamba dde nti abagulumeeru balina entegeera yaabwe ennyo okufa abaddugavu kyova nti omugenzi Bobuwine yakugamba atamanyi gy'ava tamanyi gy'alaga n'akugamba muteekeddwa okumanya wa gye mwava n'okumanya kye mulina okubeera ekyo nakyo omanyi bw'otuwuliriza ennyimba zino mwe abantu abasinga obungi temumanyi kye bayita music oba ennyimba ddagala abayimbi basawo naye lw'okuba nti bannayuganda abayimbi tebakimanyi nti abayimbi basawo oba wasoma tewasoma you a doctor not a medical doctor but a musical doctor wasobola okuyimba oluyimba lujjanjaba omutwe gw'omuntu ne gukakkanya ebirowoozo ne gukakkanya stress ne gukakkanya depression wa mwanyi nazishanta na mumbe gotita alme ya mwita depression okitega music ekyaina okukola so abayimbi muli basawo abayimbi muli basomesa abayimbi mujjanjaba abantu kati omugenzi Bobuwine omugenzi Dube be bali bayimba ennyimba zaabwe ezizaalege baateekanga mu message mugende mulize oluyimba lw'omugenzi gwe bayita Dube bayita War and Crimes ojja kuwulira message mugende muwulire ennyimba za Bobuwine mujja kuwulira message ebategeeza kiki muli mulina okumanya wa gye mwava kibalemye okutegeera olw'okuba na passport yo y'Abadaaki ntambula nzunga ne Mudaaki there is no black Dutch there is no black British and there is no black American it's just babateekawo akagalubindi bakabateekawo bati bebati bateekawo akagalubindi bati ate babuddugavu nga babalaba ekituufu manyi mukonde gye mulina okuva yensonga lwaki ndi wano ndeekaana mukiwulira kubanga manyi gye ndina okuba I know where I belong mukitegeera so omusajja ono message gye yakoze njagala omuntu awandiika mu challenging abasajja bano Geneva Convention ne International Human Rights tezikkiriza nsi kudda ne munatiko okukola kye tuyita camp ne muzitwala mu nsi za Africa one ensi gye bakkiriziganyiriza ya Rwanda mu 1994 gye buvudde katono yensi eyafiirwamu abantu almost 1.5 million human beings battibwa 2 ensi ne-creating entalo mu Congo 3 mukyalimu obugulumbo mu nsi obuli political kati okwata otya omuntu oba mwera wamuddugavu n'omutwaleeyo kubanga singa kyali baddugavu kyandibadde oke nti babatwale mu continent ya Africa naye n'abeeru kitegeeza abakoze ekintu kino ndoza bali wabweru bw'amateeka nze simanyi naye njagadde bategeezako butegeeza kuba I'm less concerned about that but I'm concerned somehow kubanga kino kigenda kubeera opportunity eri bannayuganda mwenna abatafunanga mpapula nga bagenda otandika obayiga bakwata babateeke mu campus babasindika bazze Rwanda. The biggest number of Ugandans who are seeking asylum in UK, the reason you give to the migration office or to home office that you have political problems at home. You have political problems at home, which means babakwata babazze Rwanda. Video yero kanji bazanyire mu gasina agenda kubirala mulinde katononyo mugitegere bulungi abatagirabye mugitegere kikituko yiyo. Our new migration and economic development partnership
anyone entering the UK illegally, as well as those who have arrived illegally since January the 1st, may now be relocated to Rwanda. This innovative approach, driven by our shared humanitarian impulse and made possible by Brexit freedoms, will provide safe and legal routes for asylum while disrupting the business model of the gangs. Because it means that economic migrants taking advantage of the asylum system will not get to stay in the UK, while those in genuine need will be properly protected, including with access to legal services on arrival in Rwanda, and given the opportunity to build a new life in that dynamic country, supported by the funding we are providing. Message mjui kitegeeza nti bo bakoye obuvunanyizibwa abantu okujja mu nsi yaabwe gye baategeka. Mukitegera Omungereza akoye obuvunanyizibwa abantu abajja mu nsi ye gye yategeka edda neggwe yo ogirese bagitwale, you can't even speak, tosobola kwogera, tosobola participating. Naye nga ate the main target is bana abasajja bagezaako kwejjako namba y'abaddugavu abajja abayingira ensi zaabwe. Naye nkujjukizaamu katono, be basajja bambe bakuliyetinga entalo mu Africa ate ne tudduka olw'entalo tujja mu nsi zaabwe nga tunoonya obuddamu. So this world is not fair. Somehow this world is not fair, but we must sit down and we think twice. Wano wensabira n'abakulembeze ba Africa mwe n'abasinga obungi. Africa has each and everything which can make the continent rich, but unfortunately we failed to settle our minds to create opportunities for our people. We just create the divisions, and we kill, we kidnap. That's the problem. The human resource which is getting out of Africa, mainly in Uganda, is just killing the economy, it's just killing the country. We needed to sit down and we settle all our political problems, because the world is becoming smaller day by day. Countries are setting up to protect their citizens against the foreigners. You hope you understand. Kino kiddamu nti abakulembeze ba Africa nga continent erina buli kimu ekyetaagisa okuba nti ekulaakulanya ensi yaayo. Nyula okuba nti abakulembeze abatufuga tebalina kwolesebwa nti tukozese bye tulina tusobole okufuna bye tuzimbe ensi zaffe, abantu baffe babeere nga we bali. Ate bo bagezaako nnyo okwegaggaawaza n'okudda ebibugaggaawaza ne babiwa abasajja bagwira okuba nti babitwala tokugaggaawaza ensi z'abali. Kati bali bamala okugaggawala ate nga bakola ki? Ate nga bakola ki? Ebintu babizze nakanjira kuwa ekyokulabirako. Uganda tulina mmwanyi tuzisindika katale k'ensi yonna nakuba twavuddeyo. Njala omubuuliro olunaku olumeka munda Uganda gw'osanga anywa kaawa. Njala omubuulire bannayuganda emirundi meka gy'osanga munda Uganda ng'anywa ekikopo kya kaawa. Emmwanyi ziba waffe. Naye kaawa oyo bamutikka n'amutwala mu nsi z'e Bulaaya n'addanga Nescafe. N'ogenda ku Steers oba ku Cafe Javas bakuguza ekikopo kya kaawa omutwalo gumu n'ekitundu. Emmwanyi ze balima Masaka, ze balima Emityana, ze balima Empigi, ne mumala ne muzituna ne zigenda ne bazizanga Nescafe, ne bogenda ku kikopo, ne bogenda ku Cafe Javas okunywa kya bamuguza omutwalo gumu n'ekitundu. Ekikopo ekikimu bannayuganda beka banywa kaawa e Kampala tebaliyo. Tunywa majaani, tetumalina mugaso gwa kaawa. Kaawa alimu ebintu bingi, emmwanyi zirimu ebintu bingi. Mu Uganda tewali kibanyiza kuga nti emmwanyi zirimu kivamu kino na kino na kino. Teri asobola kigamba. Era bye bye mwagala tujje tubasomese wano ng'ate balina obibasomesa balala nnyo. The same theory. Tulunda ente, tulunda embuzi, amaliba tugaguza gundi ono musajja wa KIU. Basajja balaba ne balitwala eyitale ne balikolamu engatto n'eddange engatto ya mitwalo 400 kakadde. Kubanga tetulina skills, tetuli well prepared, well organized mu system kuba tukozesa resources zetulina. These are resources. Tulina timber, tulina green, tulina nature, tulina buli kimu tetukozesa nature afa basajja emisimu. Everything is disorganized and destroyed by the system because we are not prepared to prepare our country. Twandibate tu suffering. Nebintu bino bye tuwogera twandibate
In fact, Museveni manyi kuno kwoli bintu byenjogera byandibadde byogera basajja bosasula ba RDC to prepare Ugandans n'okubagula amaaso babuli ebintu bino. But you are there looking for us okututta kubanga twogera ebintu byino okwogera mu bantu. Tubadde mu COVID-19 omusajja najja n'eddagala eriwona COVID mwamutuulako ne factory mugijjo ne mugoba. So nga teyali habo nga ajjanja bulungi nnyo. Tulina like Victoria mulimu empuuta. It's a rare species eterabika wantu wonna. Si buli nsi erimu empuuta. Kubanga empuuta erimu ennuuni ekola ebintu bingi nnyo mu nsi yonna. Mulina tuuzi ne zitunga abakyala ng'ofunye bagenda cooperating surgery. Ezo wuzi zitunga abantu bazikola mu nnuuni. Ennuuni eri expensive. Naye empuuta bagijja mu like Victoria. Ne batundamu ennuuni n'ennyama yo ne bagitwala ebwe ne tulya fire bamuleetera ku mmotoka ng'ajjawo avaako n'insurance ne batambuza fire yenna mu Uganda. Ffe ne tulya magumba. Naye nga bannayuganda basobola okugula empuuta eyo. N'ebikola mu mpuuta tusobola okubikola wano. Naye because abakulembeze abatufuga bafu y'ensonga lwaki bagenda ku kimoti kya kufuga paka kufiirako. Tugenze mu maaso. Munsonyi mu mwaka okulanda gamu akantu ako mbadde mbayisiza okubategeeza kiki tulina okukola okusinziira ku message omusajja ono gyayisiza Boris Johnson. Naye nga ate mujjukire omuntu aw'amagezi Boris Johnson ye mukyala eyazalibwa mu Uganda Amini gwe yagoba. Kaako kakazi kayini. Oyo munnauganda. Which can see those arriving illegally to the UK by dangerous methods relocated to Rwanda to have their claims for asylum considered, and if recognised as refugees, to build their life there, helping to break the people smugglers' business model and prevent the loss of life. I'm delivering the first comprehensive overhaul of the asylum system in decades, and at the heart of this approach is fairness, so that access to the UK's asylum system is based on need and not on the ability to pay people smugglers. The demands on the current system, the cost to the taxpayer, and the flagrant abuses are increasing, and the British public have rightly had enough. That is why I am overhauling this broken system, and we will continue to support those directly fleeing oppression, persecution, and tyranny through safe and legal routes, while deterring illegal entry to the UK and make... Oyo mukyala wamuyita Priti Patel, nzaalo ya Uganda, yali mwana muto omugenzi Idi Amin Dadawe yagobera abayindi bagende bafulume. Family n'edduka n'egende Bungereza kati yakulira y'omu ku bali mu kitongole kya Home Office ekikwasaganya okuyingiza n'okufulumya abantu mu ggwanga erya Bungereza. Yavudde resaliation eyo n'oli Prime Minister ne bagiteekawo naye nga mu mateeka tekikkirizibwa kubanga omuntu okudduka mu nsi aba alina ekimuddusiza. Kati bo baagaye bagenda teeka kampu yaabwe e Rwanda naye nga ate mu UN convention bino tebikkirizibwa omuntu watuukidde walina okubeera bamubudaabude basobole omufunira ekyo kyasobola okufuna okubeera n'emirembe. Kati kubanga ovudde mu sefuliya n'ogwa mu mazzi agookya tewali njawulo. Kati ono mukyala munnauganda naye nga bamuzalira mu Uganda ne baba baddusa Amini nga bagobye ne badda mu Bungereza. Kyokka muyindi yakola ebintu bino. Kitegeeza ki nti eggwa Africa tulina okuzuuka ng'obudde bukyali. Era kyovula tulwala ebintu bino bibeere kubanga tukooye. Mukitogera bulungi? Kati ngenze maaso. Kati mu external wing egenda okuyambako Muhoozi Kanyirupama singa kiba kibaddewo kuliko Archbishop John Sentamu ono muganda wa Kayanja. Kayanja yoli gweso okusoma owa Miracle Center Lubaga y'omu ku bavuga project eno. Kuliko British government eno nayo gyeri ebiri mu bulungi nnyo. Mulongo muli parliament ya Bungereza olwokuba nti ejjudde mu politicians abafuna okuva oterevu mu Africa. Mulimu abayindi abava mu Uganda nga bano Museveni yabaddiza ebintu byabwe so nga ate Amini bwe yalinga ava mu Uganda Amini yaleka asasudde abayindi bano bonna ebintu nga bizze mu government ya Uganda n'emikono gya Uganda nga n'ettaka ly'abanna Uganda bwoya. Yensonga lwaki Amini bwe yali agaba abayindi abagamba nti buli munnauganda yenna asobola okukola nkuwadde edduuka kola ebintu by'olina okukola. So ono bwe yayagala okwegula ku bayindi bano n'abaddiza ebintu bino byonna era yensonga lwaki bamuterayo ekikono kubanga tewali kintu kisobola kukola kikufuluma. So bano bonna bagenda kuba nga ali babagawo omuntu ono n'abantu bangi ababeesinga mu nsi ez'abazungu okuba nti bagenda kuyamba omuvubuka ono okuba nti bayisaawo ebintu ebyo byonna nga bitambula. Alright. Ngenze ku kintu ekirala.
kati balina enteekateeka singa kiri kiba kikoze eki balina enteekateeka endala bagambye bati balina eri ebadde external wing katugenze ku second option gye tuyita plan to plan for this boy. Option endala singa kiri kiba kiganye balina option endala esooka yeruwa. Option esooka eri bweti nti bakimanyi bulungi nnyo Muhoozi ekituufu eteri amwagala bannabyabufuzi tebamwagala amagye tegamwagala n'abantu bamwagala. Option esooka baagala Muhoozi Kanyirugaba batekewo okulonda mu NRM okunamuleeta afuke chairman wa NRM. Ye meeting eri abamagye gyembalaze yabadde mu 7 ne Muhoozi ye meeting eyo bwafuka chairman wa NRM automatically asobola okuba nti bamukubako akalulu n'afuuka president. Ekyo nakyo weekiri. Option eyokubiri eriwo essaawa zino kubanga ye ekituufu kiri nti Museveni ebintu ayagala biddukamu yabikoowa dda ayagala kudduka agenda awummule yabikoowa dda. Option eyokubiri yentava ntegeeza omukyalo no vice president Jessica Alupo okuva nga nabo gisimufungize baagala kumugjawo ate badde mbalondere ddala balonde vice president nga Muhoozi bakyusa akawaayiro vice president bamuwa obuyinza nti president aba avuddewo kitegeeza vice president afuukira ddala president ng'omukyalo w'e Tanzania oli Madam Sumi bwe yakola nti Magufuli bwe yafa Sumeya bwe yagira ddala yafuukira ddala president era kati yaliko era yakyataliza ekintu kino. So kino kye bakola right nakyo bakipulaninga okujja ku ekyo ebintu byonna. Kati wano wali ebibuuzo bye njagala okubabuuza bannayuganda mbiwulire bulungi nnyo ebintu njagadde obba Muhoozi project mugitegedde bulungi nnyo njagala mwetegekere kye mugenda okugendamu naye nga nsose batogeeza bwe naabagobera ebyobufuzi bya North Korea famire yajjeetyo okuba nga yefuga omwana wagundi yafuga mpaka mirembe amiina. Ekibuuzo kikino ku bikolobero Muhoozi byakoze mukimanyi Muhoozi si Munnayuganda nga kitaawe mwagala kukkiriza omuvubuka ono atwale eggwanga lino alifuge era kiki ekinaddirira singa aba yatwepatiiseeko kye kigenda okuddirira kyekibuuzo ekisooka kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti ono bw'amala n'aga nti yeetadde ku bukulembeze by force buli muntu yenna eyamwawula esiridde. Mbuuza lwaki bw'obanga Muhoozi asobola okukozesa ensimbi z'omusolo nga teri amubuuza bw'obanga Muhoozi asobola okwenyigira mu bikolo by'okutugumbula n'okutta abantu nga teri amubuuzizza bw'anaaba nga yatudde mu ntebe nga yalina okusayininga empapula zino mugenda kuddawa. Era Munnayuganda ki agenda okuba nga alina essuubi mbw agenda kwesimbawo. Ensonga esooka mu kubaavuwaza oba ensonga gy'ensembye okubaavuwaza mu master plan ya 50 year yino enteekateeka y'okubaavuwaza n'okubajjako ettaka n'okutwala ebyamwe bye mulina okuba nga mbiina yino land amendment bill gye baleeta empya mwagiwulidde n'emisolo gye bagenda okuteeka ku ttaka mwagiwulidde bulungi. Wallahi mbalayira teri Munnayuganda agenda sigaza kikopo kya ttaka kakabe kagaali ka ttaka bwe mutalwana teri Munnayuganda agenda sigaza kikopo kya ttaka kakabe kagaali ka ttaka naddala mu Buganda. Reason being that ettaka bagenda diteekako omusolo nga bwe nabagamba bwe baguteekako already kweguli nga mulina okusasula ettaka lya mu musolo erikolebwako ebintu neritakolebwako bintu. Musajja mukulu wasikira ettaka acres oba mayiro tekuli activity yo negera maaso oli mu diaspora bakuggalidde tosobola kudda Uganda eri bali tutte oli Munnayuganda olina ettaka kuliko activities ettaka lino lisasulira omusolo. Right now twogera essaawa zino business zino zigenda zifuuka monoplus bagenda bazitwala bennyini bazeddiza gamba ng'okulima emmwanyi okutunda buli kibagenda bakyeddiza by'olimyeko by'olundyako genda biguzaani angazi kitegeeza in the same period bajja kwefuula nga abataliiwo balaaze. Amanyi system ya manerenda mu Uganda manerenda akola ssente kyetuyita mpaaka myunku wente revenue nayo bikola akazanyo bagenda kazanya mu Buganda wokka kagenda kubeera katya already waliwo emisolo egy'amayumba egy'abapangisa egy'emisolo weegiri bagitaddewo yagisayininga girina okubeera nga gisoloozebwa. Obuzibu si bwammwe mwe bazisasula wabula obuzibu genda kubeera mu bo bagenda kulira kisinga batuule bati omwezi gumu guyitewo emyezi ebiri giyitewo omwaka guyitewo nga tebazze kusolooza n'omwaka ogwokubiri bajje avwe
otule mu station ozanye omweso oli enkoko ozanye buli kimu kiriyo kizanye wayitewo emyaka eki obeji kino kikola ku nyumba ne ku mataka bajje gwani nze mukulu Moses Kasagga nyumba zino twazibala nga ziri nansana ku masitowa nti buli nyumba esasula emitwalo 55 oyine nyumba 10 nti twali kugamba nti buli mwezi oba buli mwaka oyina okufa ku sasula bukadde bunabuna nti oba busatu nti kati omaze emyaka bagiri nga tosasula tugenza okubala nga onasasula omusolo bwe guti ate okuba nti wasasula tukutadde mu fine ya sente bwe ziti ogenda okubya mu myaka 4 oba myaka 5 nga sente tozirina automatically bayina kuteeka nyumba zo ku nyondo revenue zitunde ku nyondo ogende nettaka baba tebagenda ekikola bajja kubala emisolo gy'ettaka nga togisobola ekinavaamu olemwe ogende akakodyo kano temunnakategeera mu Africa wokkafe gye tuva wewakyali owannanyini ng'olina ekyapa kikyo bwoya tekiriko mu gavumenti ekubanja tekiriko mu land road yakuma tekiriko ani private Maryland taito nga kweri yijo kyapa kyo ensi ezisinga obungi zonna naddala mu Bulaaya eno mu America teri muntu alina ownership ku ttaka ettaka lyonna lya gavumenti ensi ezirimu obwakabaka ettaka lyonna lya bwakabaka ne bw'ozimbawo ennyumba nazimbyewo nenfuna mortgage ruweza emyaka 49 mortgage ng'eggwaaku ennyumba yange eddayo ewannyini ettaka kati Museveni kyayagala okukwala ettaka mmwe benna ajjewo ebyapa ettaka lifuuke lya gavumenti nga toyina bwannannyini the extent nti ennyumba yo bwobanga weeryawo ng'egenda waliwo project egenda okuyitawo y'oluguudo oba kuyisawo pipe z'amazzi oba ki bagenda kugamba mukyala Nalumansi gyebale nti kale nti wano tugenda kuyisawo pipe y'amazzi naye twagala kuyisawo pipe y'amazzi myezi 2 twagadde kutegeeza nti gavumenti erina interest okuwa sente ove wano kati mukyala Nalumansi nga properties zo zibalamu zakumalako akawumbi kamu kati nga basindika government value ye mubalirizi oba ye mubalirizi w'ebintu bya gavumenti emiwendo kiko bitundibwa neko bigulibwa nga akugamba nti ennyumba zino okusinza batuzira nti tugenda kuwa bukadde 6 naye nga gwe zisipendinga kakawumbi kamu kati mukyala Nalumansi olw'okuba nti wamanya nti amateeka g'amataka gayita ng'otuula nga kale mujooga basajja mmwe mumanyi sente gya nagijjanze sente y'ekikazi mumanyi gye nazijja bo nga ayima nga bakutunuulira nga badda wali nga bagenda mwezi omulanga bakusindikira ebbaluwa munnanga twagamba twagala kukolerawo kuyisawo pipe naye tubadde tukomyewo signing empapula zino tugenda kuwa obukadde 6 oba tugenda zitya ku akaunti ogaledda nze sisobola wano nazimba sente zalina nga kankubire looya wange omukubire esimu alolooya olowooza abasajja ba gavumenti simba bagenda kuyisawo pipe z'amazzi baŋŋamba omwezi ogwedde mbusimba bampa olukadde 6 neggana ate wano momenti nateekawo kawumbi kange kati nkoze ntya munnange looya bakozi ba gavumenti bayaaye agenda kugajja ngu office jawo empapula ngoja nazo ku office ngalo ya gamma etteeka lisoma bwe liti gavumenti yajjawo amataka yajja ebyapa by'ettaka ndikale ettaka lya gavumenti esobola okukolawo kyeyagala ne kusasula nga amaze okukola omulimu nti gavumenti bwetu yakola lwaki tewaŋŋamba nti anti mune temusoma mawulire omwezi ogwokubiri nga gujja nga bakugamba sente ozikwata oba ozisanga mu kooti option bakuwa 2 sente ozikwata oba ozisanga mu kooti oba ku akaunti yo nga nze temumanyira nga bayisa public interest note nga bajja nga basendawo tebakusasudde batuttewo ng'okaaba agajjulujulu gavumenti tebagiroga gavumenti tebagiroga gwe nga bakusenzewo ogenze for God and my country ogenze bibintu ebijja naye bigenda kujja olw'okuba mbawulidde history w'abantu bano bo tebaswala they don't care about you they care about themselves kati gwe lina bajjawo kino kyembaga bagenda kujja mu Maryland mboganda yesu kulaki tugenda okulwana tukukene ejjembe kubanga temukime kiboogerako kati omuntu ali wanagamba Lumbuye alimba njala kubuuza be basengula olusanja ani gwe basasula tebalina ndagaano tebalina byapa
be bamenye Lusanja tebalina byapa tebalina ndagano bazina. Where are they? Where are they? Where are they? In development countries, ekuba libali genda kuyita wali historical site, at least ba making sure bakola kye tuyita okukola wekkoona oba okukola wekintu ekyenjawulo ekintu ekiriko historical ne bakirekawo. Wano ku Mpigi oba Southern bypass bajja omuti gw'ekijjukizo omufutu mukade guli myaka 10 plus ne bagusalawo basome emitwalo 15. Twamaze kulowooza bijjukizo kye biri kuno kye kiriwo ne bagusalawo naye kuba bali basobola bayisa ekuwantu wala nnyo katono nnyo ne bali diverting. Nilo okuba nti obwongo bwalaga nti history alina okuvaawo ne bamugjawo. As simple as that. So ekikulu kye mulina bannayuganda eri abantu abuzaabuza nti betwogera tebiriiyo naye nga tebi bituufu. Ekyo mukiwulidde bulungi nnyo, mwetegereze bulungi nnyo, mujja kutegeera. Naye this is to remind you nti abantu abali mu government abalina properties bo tebasasula misolo. Emisolo giggwera ku gwe omuntu wa wansi. Property rent tiri muntu wa government asasula property rent aliyo. The same as ku basuubuzi. Abantu bonna bali mu government basasula misolo ku revenue wali oba ku customs. They don't pay revenue, they don't pay taxes. It's you. That's why into later content bagamba million ya 3 no gasasula. No sanga omusajja nga atunda the same product gy'otunda nga gwe ekintu ekirina mitwalo 3 kitunda atunda nusu kanaana. Reason being yasasudde musolo ebintu bye bijje China bye biyingiza. That's the difference. There are those who pay tax and those who don't pay tax. Most especially the government officials, they don't pay tax. But you, the local person who pays taxes for them. Emirundi meka gyosanga wakana olugunda nga agula amagula amatoke. Oba nga anywa chayira mu restaurant. Oba Babanno ndaba ne byabufuza bali mu NI. Mirundi meka gyosanga. Ne gwogula sukali, gwogula buli kimu kubanga okigula. Bo sukali bamunya mu office buli kimu. Gwosasula omusolo gwo basasulira. Chachi yo mundeba n'abantu abali balanyawo, chachi bagimenyawo, n'ennyumba tebazimenyawo, anigo basasula. Chachi bali bagizizaawo. Tebagizangawo. Ku luguudo lwe katosi mukono nakati bwe bamenya tebabasasulanga. Ennyumba ze bazimenya n'amataka ne bagatwalawa. Tugenze ku Entebbe Express Highway, waliwo abantu abakyabanje ettaka l'ennyumba ze bazimenya n'amataka bagatwala tebabasasulanga. Northern bypass eri abakyabanje tebabasasulanga ennyumba ze bazimenya buli kimu bakimenya. Tewali kubasasula. Kale nga nfundikira akatambi kano eno message njagala gende bana Uganda mwenda bali mu Uganda batusubira okujja mu nsi za Buarabu naddala Dubai. Njagala bategeeza wiiki eno yonna kubaddeko obutambi butambula nga bakwata abasajja abafeere abali mu kufeera abaana b'abantu bajjako ensimbi ez'emirimu ez'ebisulo n'eza visa buli kimu. Bamama ne bataata batuzaala bali e Kampala abaagala okufulumya abaana ffenna tuli mu kizibu kyekimu. Naye teeka ssente woolaba. Ate Dubai gye mulaba ku mpapula wali n'ebifaananyi ku video si Dubai ng'otuuseeyo. Dubai ng'otuuseeyo ndala nnyo. Listen, parents in Uganda, please be very careful. The Dubai you see on video or you watch on video is not the Dubai which you see physical on ground. There are so many challenges in Dubai. Most especially to the Ugandans who come there seek for jobs. There are different stories on ground. So be very careful with people you are dealing with. There are so many companies which recruits people to take them to Dubai. But there are so many mafias or fake agents. Bazadde baffe baganda baffe batata baffe mwegendereze nnyo ababbi bangi. Naddala bwe kituuka kufuna emirimu naddala mu ggwanga lya Dubai. Atamanyi Dubai ajja mu kubuuli ojja kutya. Dubai bizimbe nebula enguudo ezitu naye waliwo ekiri ku ground gwe kyotamanyi mu Dubai wali. Kisa kinegula. Gwokimanyi nti abaana Dubai basula ne mu gardens mu nnimiro zino. Ennimiro z'e Dubai ziri open ne bw'osobola teryasobola kukubuuza ladde okukwata mu nsawo taliyo. You can sleep there, nobody. Teryasobola kukwatako. Teryasobola kukwatako. Naye nga tabbuwe n'ejjira nga toyina bed space, toyina mulimu, toyina kadi ya baasi, naye nga toyina okulya oyina okufuna visa yo ng'eweddeko ojja okumanya gye bayita Dubai entuufu. Mukitegedde bulungi.
so gye musindika abaana eriyo ba agent abafu mubegendereze ebyo nabyo bali bayira amazi bakuba emboko bonna bayayi bali babana sereza obutanda bazibba babalimba emirimu bazibba owulira baga nti balina kampuni ezireta abaana okuva Uganda zo teziriyo za kibbi abaana abali Dubai batalina mirimu nga bajja nga banoonya emimbangi nnyo era buli afunye omulimu Dubai yesunako nenge kiri Dubai kyemulaba Dubai nungi nnyo ku bizimbe enguudo naye waliwo Dubai original gy'otuukamu ng'oli muntu wali ojja otutegeera kye bayita Dubai nkiddamu Dubai yona bako TV ebizimbe enguudo n'abambadde amakanzu abeeru yes n'ebizimolo zenu yes they are there true but there is original Dubai ng'otuuse wali ku ground you get to know the real Dubai so mubasindika abaana mu bikampuni by'abafere bangi nnyo nabaga abafere bangi ku Facebook no ku social media abafere bangi nnyo ate namwe bafere mmwe mulekera okubba abaana b'abantu bwe mbate mwena byakola mu ddemu byalo mulimi ku mataka g'abajjajja mmwe tosobola kubba muno milioni 5 tosobola kubba muno milioni 10 kyokka nga bazewozewoze batunze ennyumba tuva mu nsi mwaki mubba bannammwe mwebereremu okimanyi kitegeeza okuzaala omwana n'omukuza n'omuweerera omulimu ne gumubula e Kampala notayagala azaalire ku lujja oba wasize ku lujja teri muntu azaala mwana nga ayagala kubeera loosiwa kataliyo nobody taliyo gwe nokera ku makyano ozaala n'oweerera omwana afuna diguli n'azaalira ku lujjalo oba n'awasiza ku lujjalo okyagala ate nga n'abazzukulu gwogenda obbala ne mukazi ne muwala gwogenda omulabi ne mutabani wo teri akyagala kubanga buli muzadde ayagala azaala omwana olumala okukula afune amaka afune omulimu akole ku weekend bamuleetera amata n'ettoko omuteerawo n'essente ez'okumukeneza upkeep nga muzeeyi kyetwagala but unfortunately the system changed olw'ensonga gavumenti efa ku bantu kati buli muzadde akwata kati omuzadde aweerera omwana amuzaala n'amuweera n'amusomesa alina omunoonyeza omulimu alina omupangira amaka alina omukolera buli kibukuga kyetukuzaala ne kyetuluubira tekikyaliwo kati bane mulekerawo okubba bannammwe mulekerawo okubba bannammwe ba please bambi mbeegaidde temubba bannayuganda bannammwe lwaki mubba abanigeria mubba abakongo ne bambi mulekera okubba abaana bannammwe baana basula ku kkubo kubanga bateekamu busente ne mubafera gumanyi kitegeeza okubeera ku musinga tolinawo wa Luganda gwomanyi wadde olya nti boogera Oluganda nga mutasobola kuyamba bwebakula ekiri mu bed space e Dubai gwe gwe mukazi gwali kuno musajja munna ng'aliko ne bakulya ekiri e Dubai ojja kutya omusajja omukulu alina amaka alina n'abaana asula mu bed space buno buddeeka omulina mu bisenge by'abaana buddeeka busatu neno busatu wabumeka babwasizaamu eri endulu evuga ono kwata ensere onabba omugugo n'akola ki kati n'ofuna stress ekyo olina okugenda okukola kati Dubai bwe bana babule Dubai kati oyo alina stress talina mulimu sente zimuweddeko eno endulu evuga eno engoma zivuga talina mulimu bibane mune gundi yetuze gundi yesudde mu motoka kubanga mutobujo bamufera bamubba kati bwatuuka mu bed space n'awulira ebiriyo ne bo bagogwe ddalo bambi mbasaba abafere b'e Dubai mulekeraawo Dubai nsi nnungi nnyo eri bannayuganda bagifunyemu ensimbi naye abagenze ku biseera ebisemba bambi bafunye obuzibu ne bambi mbasabira temubba bannammwe mbaleke ate ne bannayuganda bali Dubai muyise bulungi bannayuganda bannammwe ngenda kusaba community eziri mu bwakabaka bwa EU please muteekewo system eri suitable eri bannayuganda to the extent nti buli munnayuganda aba alina omulimu nga musobola okuba nga mugumufunira free of charge kubanga gye bavudde wala kino njala kibaga kuba kirinamu experience vunze wano nga nakajja twasanga challenges nyine tuzinogera eddagala wano bwojja wano nga bakuba nti kati waafa economically waafa waliwo inflation but twatuka ekiseera nga buli muntu ajja lwali nekyo naafuna omulimu free of charge n'agufuna n'abeera n'obulamu ne mubwanguyira namwe ekibanga gye kiri mu kyongereko nezino kampuni ezifudde okubba abantu zezirese ebizinjala mubeere friendly eri bannammwe obava mu north obava mu east obava mukikole nga kyabwerera okufuna tekuggwayo eyafuna milioni wiiki ewedde ayagala milioni 2 eyafuna milioni 5 wiiki ewedde ayagala milioni 10 omwezi ogujja sente teziggwayo muyambeko bannammwe buli lw'oyamba omuntu essala nebyakwogerako mu bantu gy'emikisa gy'oyongera okufuna ne buli lw'omubba n'akwogera n'essente bagenda zikubbako tona kyogenda kufunamu egyo tuyita duniya nkiddamu
muyamba abantu nga tomuyamba nti ogenda mufunamu wabula essaala gyakusabira n'ebigambo byakwogerako mu bantu obulungi gy'emikisa gy'ofuna toyamba nti ogenda kufunamu kubanga eno eddunya tetukungula tewali gwe bali baziise na mmotoka tewali gwe baziise na nsimbi tewali gwe baziise na kimuyamba abantu ffe twayamba abantu n'omuyamba n'akuvuma naye ngaokke gudu ali yaterera that solo kyenjagala that solo saagala kunneebaza ensi tekwemazaamu yes batukola ebikolobero bingi naye don't care about that linda empeera katonda gy'anaakuwa akukola ekibita kwerabiza katonda tuyamba abantu bannaffe ku byeyo euganda gyetuva wookya tebereza omuntu atunze ente yatunze embuzi natukedde bere bamufera kikyoloza kyagenda okubeeramu kikyagenda okubeeramu nze I personally nateka system wano wendi ebadde suitable and user friendly muntu yina gyali abaana basaasanye bagenze ebibugu ebyenjawulo they are good they are well off tulina communication wantene mu Uganda afana alemera wano kubanga tuzisonda ssente buli kibuga kyonna ne tumuzaayo e Kampala free of charge nga ssente Uganda bazisonze oba tokumanyi bate tukumanyi the moment you hold Ugandan passport we take care of you in each and every problem you face. Thank you the Ugandan community in Turkey, thank you very much. Nabala munsi na bakikola but please Dubai mutuyambe buli kibuga kimuli mu province muze wa Uganda oba oli ava mu Ankole oba ava mu Kiga oba ava mu Nyolo oba ava please muyambe omufunire omulimu temusaba sente. We come from different poor families but onyambi olwali but tomorrow zinyinza okuyamba omuntu mulala agenda okuyamba era njala kubaza abantu bakola omulimu ogwo e Dubai gye bali bangi abalina omitima bino gye bali bangi. And those abatakikola nga mulooza mwe mwatuuka one time tea obudde bugenda kukyukira nga nawe weetaaga obuyambi. So people in Dubai behave like mature people, help each other. Money is just numbers. Numbers are counted continuously. Nchida money is just a number, money is counted continuously. So if you are looking money from your fellow Ugandans because you want to get rich quick, please stop it. Take care of your fellow Ugandans because you know where we are coming from Uganda, the situation is not good. The situation is not favoring anybody. So whoever coming from Uganda, please welcome him, look for him a job. That's okay. He will praise you and will be blessed after. But don't ask money. Take care of each and every Ugandan. Oba avamo north, oba avamo east, oba we don't care. During my leadership regime or during my regime ngachali mukulembeze wano. In fact ndayambanga nnyo n'abantu batali baganda. Kino kanchibabuli kubanga njagala ba feeling comfortable in the society and I did that perfectly. Oba mu Lugwala nkuyamba n'okusinga omuganda. Oba oli mu nkuyamba n'okusinga omuganda. Oba oli mu Kyolinga nkuyamba n'okusinga omuganda. That is me. Nayambanga abantu okusifayo bajovudde oba oli luddawa. N'abanyola bennyina bayambanga wano kusetulinga bangi nnyo. There are so many. Gwenzo okubona birano ku Facebook mbusimanyi olaba Lumbuye. Ndi birala nnyo. Ndi birala nnyo. Kyemba mukole eyo. Okulya bannammwe enko mukirekeraawo. Okutulugunya bannammwe mukirekeraawo. Okuba bannammwe mukirekerina kye kikutwala. Naye the moment kasito oyamba abantu ofuuka famous abantu bakwogerako nti guntu manyi yeyisa bwati teyagala kwogerako kibi. Ne bwe bakwogerako ekkola bakwogerako amazambi tolina gy'olaga. Nchigamba there is no escape route banaga gye bafuna eri easy to get the visa and the job is to buy but please stop staying for your fellow Ugandans. Help each other. Nemba musula mu ddeeka babiri musula mu ddeeka omuyambe. Ne bwe bakuyisiza bubi kitwale nti gwoyamba mu mutima mulungi gwa Katonda so si kufunamu. May God bless Ugandans and stay safe. Mbaagala nnyo buli omu kyusa embeerayo mwagale bannammwe. Gye tuva si walungi. Mukama bakuumire. Mweraba.